Huh? Yeah, we do. We have the number. We do. We shall test this thing. Because we already had this side about 80 people who have voted May. So, and this was about 130. They better make sure that they don't mulekerawo tumanyiranga notujoganga ate nga mwatulumba wano mutujyoga ne mutumanya golaba sipiika omuntu omukulu fe sipiika nze yansanga mu FDC era nandeka mu FDC naye gwe kyogambe waabwe tewaliyo bibiina birala byabufuzi lwaki era yajja ajoyiningire mu Buganda era ffe twasooka n'omulaba ono muwa amaanyi naye mwaga tubakole tutya tubaleze muze mwalekayo ewammwe okulwana gwe kyogamba nze nali mbaddeko embalala obwo obugunjigundi wadde bumpi obusiko ne bulungi okwebakamu n'oyeekera naye lwaki baabuleka ne bajja newaffe mu Luweero kwegamba tukoye abantu tukola bwe kimu kyonna kyonna kati amaanyi gonna gonna ge bataddeyo tebaagala mwana waawana agaggawale bw'ojoga ennyo ensanafu ate tutuulamu ntuule mutujyoza ekimala mutukabizza ekimala kati buli muvubuka fe ababeerako mu byalo babadde bazze ku ntangawuuzi bazze ku mmwanyi buli wodda gwe nakutwalako waffe Butambala n'olaba ekiriyo buli wodda olaba kati osanga n'amalaalo fe abaziikaziika ennyo nga wali wabbali waliwo emiti gy'emmwanyi ne mmalaalo batandise n'okuleetamu emiti gy'emmwanyi kati ate mutandise kuba kirime kyaffe because kiri mu Abaganda because kiri mu Buganda because Baganda be bagenda okugaggawala banne mwanyi yabagana okubeera Abaganda banne temujja tukabya maziga natuleeta bukyayi ng'ate mutujogera wano waffe kati sipiika omuntu aludde mu Buganda kyovala nti Katonda yakuwemudde obuzindalo ne busigalako Juzi nakulaba nga wetutte mu Gomesi yagenda teyetwala wala ng'ogenze Mengo wajweze kubega wajwe kimyeyo ki lwaki wajje Mengo yazegula mijoozi twagimusaba banne nedde muleke nedda banne muleke yagenda okulaba nga ekizibu kya Buganda gula mijoozi ani yagitu tusonde tugimuddize banne muleke tunafuya muleke tujoga bwetyo ani yakutuma okugula emijoozi lwaki wagigulira beewammwe twakusaba okugula emijoozi gyaffe oba tuweesonde ntandike kampeyini wano wulidde nina ab'emikwano ebweru n'abagazi ba Buganda tusonde emijoozi gyo girabika gye gikuluma tugikuddize kubanga only issue ku floor ya parliament ye issue tukolera kaluka 225 exactly tewali kirala teri yo kirala ye issue yokka eyino bakomya kugamba balonzi nti banendoza mwanda bateredde bulungi kwa kati awo government ate nejja ne speaker nayongeramu ebigambo bye oba naye olumu oyinza n'okwesanga yakyogedde nga yalinayo mikwano gye mu opposition basobole okubanga bongere bugumu kuba ekigambo kye yayogedde ate kyayongedde okuwaba n'amaki amaanyi ge babadde beeta Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Okufuna visa ekutwala muzinga Canada, America, UK, Australia, Europe tekibangako kyangu. Kinne Travel Sport Consults Limited tuzo kuyamba kugwe alemiddwa okufuna visa gye weetaaga. Tukola ne ticket bookings, hotel reservations, okugobera ku passport n'okulambuza ensi za Africa ez'enjawulo. Tulina obumanyirivu obusukkuluma ku kirooto kyo. Tusangibwa Najjanankumbi Entebbe Road ku Naye Shopping Center, Office 02C. Tukubireko kati tukuyambe. Kinne Travel Sport Consults Limited. We make your dream destination come to reality. Najo sinzira okubanga atotulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga atufuna videos ezifanaganako bweziti yonna gyewangalira mu bitundu byensi tukubuuzaako ne tukwebaza gyonna gy'osobodde okubanga atotuusanya tutandise saa 5 n'eddakiika 5 nnyabo kale yongera okubanga ate obeerako osobola okubanga ate video bweziti ozifuna kale Nana Hub Mouthwash yono
amannyo gakuluma olira side emu ebyokya obinyoga bisanyalaza amannyogo nana ajja kubanga atakuyambako bagamba nti mu drug shops ne mu supermarkets mwali osobola kubanga atomufuna ali bakutegeeza nti gwali ebweru w'eggwanga tuma butumi muntu gw'olulidde ajje Kampala asobola okubeera nga atamukuleetera ye nana herbal mouthwash kale ate ne mu matundiro g'Abannayuganda abali eyo gye tuwangaalira osobola kubanga atomusangamu atamulina mumpeera akanamba ako omugambe akakubeko asobola kubanga ate yeefunira nana herbal mouthwash kale banaffe aba Keen Travel Sport Consults bakutegeeza nti gweyagala okutambulako okugenda ebweru w'eggwanga weebali naddala nga oyagala genda mu Bulaaya nga visa ziganye bazibawunsinze emirundi egiwerako nga tonaddamu kuteekamu sooka ogenda obeebuuzeeko omanye ensonga lwaki basigala bakumma kubanga gy'okoma okuteekamu olumu oba okendeeza mikisa gyo so banoonyeeko then bagamba mwe abaagala ate okugenda mu America balungi nnyo mu kufuna kye bayita appointments ebiseera ebisinga appointment nakyo kintu kirala nnyo kizibu nnyo okufuna kakati banafu ba Keen Travel Sport Consults ku Najja Shopping Center Najja Nankumbi bajja kubanga ate bakuyambako osobola kubanga ate ofuna appointment ogende ku interview nga tebamaze okuteekateeka bulungi ogenda kuddamu ki olina teekayo biki nebifanaganako bwe bityo tubitambule bulungi bannange nyongera okubanga ate mbanjulira mu productions gwayagala okubeera nga ate otuwagira oyagala kukola bulango oyagala kukola live streaming oyagala kufuna consultants ku bino ebintu ebiri digital oyagala kutandika YouTube channel netomanyi wa kutandikira oyagala TV production wala abantu abaana ngo oyagala kukola demos nenga ziri produced bulungi tujja kuyambako n'ebintu ebirala bingi nnyo ebiri in line with production tujja kuba tukuyambako so tukwiye ku namba eyo gira ku screen okusobola okubeera nga ate yonna obifuna mbaniriza n'olunaku olwaleero Isma Lubega mulina wano anyumidde mu kanzu yagamba buli Friday n'okubeera eba yakitaka kanzu ya maroon ne maroon aba maroon si pink omukwafu ye yagula yabagamba bantu wagula kala yagula maroon uza ku bantu bannanga abatulaba abatuwuliriza mwebale kubeerayo mwebale nakwagala mukutu gwaffe guno pozi omwana wattu banaloga muloge negugu kutteyo nga najje Kampala mmazeeko era mbalaba bano balogeka balabira mu screen ateekayo gwenda ologako ky'osobola ono antandiseeko nga munafu nene ebyokulogaloga byaggwamu abantu tebakola mukozi hadiwaka eddogo erisinga nowooza oba generation yaffe eno yetategedde nnyo Saimo official efuuse ekirala mu Kampala osindikira omuntu obuyembe n'abukwata nemwebale kutuwagira mwebale kutwagala kantandikirawo kasiri awo abalabi ba Saimo official mugamba mutya omukulu Isma Lubega ekibi atukakasiza nti we munasindikira Saimo obuyembe agenda bukwata abukubise pressure apo amala bukusindikire budde nekasubire buli bulungi nga ne wiki ebatambulidde bulungi nnyo amanya kasiri Adam Card ndi mutunulizi w'ensonga ez'enjawulo ate ng'era ndi musajja mutembeeyi products zino zenjambala zange nzazikola era babaagala okukola business ku namba y'essimu 0755 19 68 13 mbeebaza nnyo sofa abaakakola orders zammwe kansuubire kati teri abanja order mwenna twabakiriyalinze bulungi tweyanze bannanga bawagira kasirye mugende mu maaso kwera nga temumuwagira kiyambako bane twali twagala tufune wano jampa nga 10 aleko kadde kamu tujje tuzambale wano wala bagamba Saimo wali tuziteekamu sina bulungi ekitegedde ate ng'ekitegerekeka alwoli ng'akakadde si buzibu sina bulungi naye ate kasiri sente azeetaaga mu bwangu okufulumya bula omutima gwaga kasiri yali sente zazaagala mu bwangu kakati gwe tuwa akakadde ffe tuzambale zijjaawo tunaagula empale kwa kampani ekyakula edalokola vest buuza ku bantu nyanzi bannange abalabi ba Saimo official sijja kukoma bannange kubeebaza mwebale kubeerako nga mulaba abakungu ab'enjawulo manyi obeera oyitaayita eyo mu bakungu n'osanga alinako komu ku bagagga ate era nga mukungu gwe n'adde naye mu wiiki eno aga mubeera eyo ne mutwogerayogerako ekyo nno kyanzizaamu amaanyi ne mmanya nti
newankubadde ebigambo bino tubyogerera ku mikutu gino gimugatta bantu naye girinako okwo begitaasa nzijukira nali waneno ne nkugamba nti waliwo ekinnya ekyali ku luguudo lw'Ekawaala nga mpitidde wano ku ppano eno gye tugenda ewa pasita yiga gye tugenda okubeera enkya ekinnya ekyali awo nga kiri strategico nnyo nga n'okutta abantu kibatta olwali okukyogera wayita ennaku 2 nekikolebwa so Saimo official erina kyegasse ku community y'eggwanga yaffe erya Uganda era that's why gwatanaba subscribinga oba olyawo information gye tulifulumya oba gye tugenda okwogerako nako olwaleero eyinza okuba nga egenda kutaasa beewammwe nze Nyanzi live proprietor wa Nyanzi production enamba y'essimu eri 0706 nagano dukola oluyimba mama laba olukoba mama lengera olukoba yo nagano gikola namba eri 0733 toyanze mu kwongera omanyi of course tumalako week namba nga twogera ne pano zino okoleko banyumisizaamu kujja obba kyamusaamu tulina obbaako kyetukola kitugattako ku njuyi zombi abajja twagala mujja kutwagala n'abakutunyigira mujja tukola nalumwa nnyo ku pano gye twalimu ya Friday ngamba leetedde amagye g'abantu 4 ne mudda kasiri ne mumukomerera kyalumamu nnyo my head was like eggwanga etali fair ngalira sirirabanga like saa kugwanga etali fair ngalira ng'olina abantu 4 nga Museveni alinako ayinza okuba subscribing akundowooza yate half of it omu ne badda ku Nyanzi ne badda kasiri ngamba bannange neggwanga abakolera bannange nga nkoledde mmwe tewaliwo kyasinga kunsesa nga wa Piero yu naye kutweyungako nenga guno gunamula naye owa Piero yu eyakona naggwayo basina kirowoozo kya Piero kyensolako Piero yu njirina mulinnye ate wa Piero yu omukulu yalagira bagende mu mwenare mbajira bawumulira tebakyayina ssuubi bastrokinga nga DP ya strokinga DP stroko enare ne Piero yu ya stroking DP neeyina abawakana naye Piero yuyo teyina ate yo bawakana abanze nalaba abaddipi abawakana misana sebo tukwaniriza tubuuzeeko taata ndi hazi kitunzi era nga nange neesiimye okubeera nga nate neeyunze ku pano eya Saimo official mbeebaza okubeera nga mugigoberera ate era neŋŋamba nti mwongere tugoberere ebintu bisobole okuba nga bitambulira ddala bulungi nange ndowooza kampitire wano nga Nyanzi we yayitira wano n'agamba nti ekinnya kyavaawo wali eri Ekawaala banaye wadde bano Basomaali simanyi oba tebasasula ground rent oba tebasasula property rent mubagirewo kasasiro awo mu Kasenya awo azibye n'ekkubo oba ye Kikonyogo road kibi nnyo okubanga amannya bwe gato Kikonyogo Mwanga okubanga ate amakubo gaabwe gabeeramu kasasiro atuuka n'okuziba n'olwekyo kampitire wano ng'ambe mukululusa Frank Abasomali tembateeka kompalana nabo bambi mubagireyo kasasiro weziri baba government lusa agenda vaawo bwe tolaba we yaleesa amaanyi we yalabye ku application n'agamba kanveeyo nkakase abadde tavangayo ko n'akakasa gataba kwogerako application zamujje bukyanga bamuwobwa idibaiza nazemu mulabajjo nga application zifulumenga ne yakabushenga kweri kabushenga nga naye agala vayo mukulima agala va mulita kabushenga wadde mukwano gwange nnyo nonyiigira newummula ko yali owa NSSF ali ono jamwe naye kwali jamwa waliwo abadde ng'asomesa ennyo retirement kati ate yaganye okulita naye abadde nnyo mu retirement ng'agamba is so comfortable mu retirement ye gyali naye balanze oba bagulanze ddi kabushenga overnight ranging ne kabushenga wummula kumujja kunyiya abantu ensi waliko kyankalinyiza New Vision ogikubye ekigwo ogizize emabega nedda awo kale tumubolerezeeko wadde tomwagala abagiddamu be yalemerera abagiddamu be yagiddamu omwana yagiddamu
ono omwana omuto wamala oyo owakalevu eremi oyo nedda ne mukati ne yeewogoma kyemaya Kabushenga kati ali amagulu gali waggulu Kabushenga maiti yakola esebo simanyi nnyo bya mupiira naye kyenzijjukira nti Ferguson bwe yali agenda yalekawo David Moyes amusikire kale omusajja omu ku bakulukulu abatera otutunulira ebyobukulembeze n'agaa teri mukulembeze avaawo nakkiriza amuddirira abe w'amaanyi mugenda mwerabira mangu kati ne Ferguson yabalekera Moyes ne n'abasikiza Kabushenga Doni mwalaga nti Kabushenga yali musajja w'amaanyi omanyi ebbanga lino twamalanga nga vision group okuba eya government it is marked nti government era mu percentage bweti nga babikubuulira omutwe ne gukuluma n'obivaako n'okola n'obireka wali kati essaawa zino obuzaabuzi okumanya UBC watuufu weekola weli agoni ne vision kugambye UBC tebadde ensobi you have a point ate kakati bakwatira ddala oli ow'amawulire w'omukulu gwe baleeta okaluubirirwa ddala Doni Wanyama tasobola kuzannya gundi ojjukira nga bakubye Kaweesi so akolera Kaweesi because I was at home omusajja ono wa Salt yani aliwo nakola live atera kigatto Mutebi awe namanya amaanyi ga Mutebi nga bamawulire bonna beetoolodde crime scene Mutebi yajja n'akola akagwa bwati nayingira mu crime scene bonna wenatira Mutebi naye ndowooza kagwa kabamukoba bakusawa nga 4 n'ekitundu awo kati ku 5 nga gundi alina otandika balina akazanyo ka Outrun kalina otandika ku 5 bajjayo omulamu ne batekayo Outrun abakazi ne balaba so Kabushenga nga amanyi kiki omukazi kyayagala mu kaseera ki bayo omukazi akimanyi bamukubya amasasi banaye nga kitalo so twaba akazanyo kaffe tunamula ebira tunabiraba mu mawulire kati ona live agikuba paka muzeyi wagamba mbere bulungi mukoleki mweraba n'okutambula kwa muzeyi kamera esigala babukubi muzeyi yaleta mukuba Kabushenga eyaleetangako ne ku bipande bya ebifaananyi by'aba muzeyi nga avaawo nga lyeggulire lye bapresentinga NRM olukuŋŋaana ekuba bavaawo Kabushenga teyakola bulungi gavumenti ge mawulire agawa omuntu avaawo nedda omuntu asomye amawulire omuntu asomye amawulire n'ennyuka omukolako amawulire nti tabadde n'abantu nga yakuwa omulimu ge mawulire professional kakati kino kankuwa ekinumu Kabushenga asobola okukubira obutebe obukalu mu lukuŋŋaana lwani lwa Museveni wa people wagwe yagala okola ki okulaba wakati awo nayisawo project ya government ennene oli mu kusoma oba ntegeera nti ekyo yakikolanga ku sugar coatinga naye interest yalingawa andi kakati esinga nze ndowooza mu time yakalo omuntu aba ayagala kulaba project essaawa ezo oba ddala olina kundaga nguudo zikoleddwa oba kundaga bungi bw'abantu Museveni bw'alina ekituufu kiri nti Vision Group company eteekeddwa okukola amagoba bw'oba oli mawulire ng'oteekeddwa okukola amagoba oba olina okukola ki okubalansinga nti waliwo weweetaagira ng'eggulire ligenda okkuba owuwo nga basuubira nti wuwo ate ligenda kukola ki ligenda kukola nnyo amakulu okitegeera bw'otandika okukompromisinga n'olaga side kampani ekola ki egwa kati yo kampani oteekeddwa gisigala ng'eri balanced kubanga matyazi bali baagala ozanye interests zaabwe nati the end of the shareholders meeting beetaaga amaki amagoba kitegeera kati ono bw'agamba nti abeere just pro NRM business abatagirowoozezzaako abagenda gikola kyabajja gisula ate ekisoma kubeera abantu oliki oli biased akuba nnyo BNRM okyagira bukedde ekyagiwulira kyeva nkubuuzizza nti nno UBC watuufu eriwa ekyamazima competition enene nnyo wakati wa NBS ne Bukedde okulaba ani asinga okutembeeta ensonga NBS ekikola diplomatic Bukedde yeeyirawo ddala mubiri banatera yakyusa gundi logo yaabwe bagita okalolaba mukalulu olaba bagule copyright za kayimba ka Bashiri mbayirawo omubiri mukajjukira ka campaign olaba mukalulu omuntu ow'amaanyi mu kalugo tabusanga maaso bamuyita mukazi omukazi bamuwa information omukazi bawuddiisa muwuddiise kakati ku ssaawa 4 bwe tubanga kati amawulire agadominating amawulire nga ffenna ku ssaawa 4 tuli mu kulaga akavuyo akabadde mu parliament kitegeeza ati omukazi otandise omuwa information wali enkoko we yali yanga sabbuuni
enkeera abakazi bonna ku mizigo babeera beebuuza ddala kituufu enkoko yalidde sabbuuni ne balyoka bafumita emboozi oba ontegeera kati bw'oba denyinga information kitegeeza we obalekaawo tugenda omaliza nga Bukedde esinze akubidde Museveni akalulu kubanga okubira Museveni akalulu waliwo ajja okukkiriza okumuwa najja okugaana naye ate nze abantu wesibawa amazimu wesibawa bituufu balina kumanya ne mbalekerawo ate mbangoledde nnyo Museveni okusinga ono amunoonyeza akaki kati oli ye yateekanga awo abantu be tusanze okulabako se nze ndowooza yange kale Sula bwebuuza ku bantu tutandike ani naye ate asobola omuwa I think oba Idi bwetaaga agala abantu abanaamuwa obululu mu Kampala akyalina essuubi ly'okufuna akalulu e Kampala alina essuubi alina essuubi ly'e Kampala temujja kukafuna akalulu ate otoyogedde bulungi okolimye nze naagana sizoni gyenimu yakolimu Sula buuza ku bantu mbabuzaako abatula ku Saimo Official amanya nze Sula Flexible munsonyiwe mumpitidde nsose kuwuga naye nga ndi bulungi nnyo bwe bali nnyo okutulaba bazisawoshandiwe banaye cap weekend ebaddemu ebintu bingi nnyo byetugenda okuyisaako obuyise gali bane twagala kusaasirako bannayuganda abafiiridde mu muliro ekigoogwa paka nakati nze kikyasinga okunuma natunudde ku lisiti y'abavubuka mamisi mamawuli nga kuwadde wano natunudde ku lisiti y'abavubuka abafiiridde mu muliro nga bonna baana bato wansi w'emyaka 25 abakulu kale balinga mu 35 yino bajja kulaga Joseph Muwonga 24 Morgan Matatu 25 Edin Nakamya Teddy Nakamya 26 Chelsea Nakayaga 8 bano baana kale Morgan Samuel Matatu 25 Alex Sendi 32 bonna baana bato temuli muntu aweza myaka ana tebakyalina maanyi gaddukira mafuta abaana ndoko mumpere kundi kazinaro badogamba abantu abakulu tebakyalina maanyi gagenda mu kugwirana okwo kwa mafuta emyaka gino kubanga omuntu omukulu aliwo kati ow'emyaka 45 olutalo lwa munafuyi balema baavu nnyo bennyamivu tebayinza kugenda mu gundi bwezityo nze kukya ngenda kusaasirako sayidi emu yokka abafiiridde mu mayumba bokka ne bano abazze okugakima sigenda basaasira mu nsonyiwe tulina okuteekawo ekintu ekiziize enkola eyo bane ffenna tuli mu buwambe tuli basibe omuntu atali musibe ye mwami Museveni ne famire ye ne tulina okuteekawo enkola eyo nga ya bukambwe ennyo nga bwolaba mu China okwekalakasa kwali kutaamye ennyo China neleeta tractor abeekalakasi bonna ne bagoya ne balinnya kati buli gwogamba okwekalakasaga tebanninya nga tractor waliwo n'ensi endala yabayoola ne bateeka ku tipa ne batipinga mu nnyanja tulina okuteekawo obukambwe obw'ekitalo obuziiza abaana bafe abo kati amafuta badde okimye ga 15 tampeka emu kuba kifuuse etteeka no mu Uganda kati emmotoka ya 5 kiringanga n'abagamba nti bana basula emmotoka bakiteganga kakodyo teri mmotoka egwa nti esudde mafuta netekwata muliro Katende awo yayokya abantu nga 8 wano kunozanye namuŋoona yekyasinza okwokya yayokya abantu nga 2 eyiganga olwawukanira ogende yiganga nawaki yayokya abantu bafiirawo nga 9 okiwulidde kati tukooye abantu bwe batyo amafuta tampeke 2 tezigenda kugaggawaza ffenna tuli bubi abantu tulina okubagambisa obukambwe oba emmotoka ebe yakagwa kibooka enyoke n'amasasi gakubirewo ate buli gwe bakwata nga yola amafuta asibwa emyaka 3 onokikkiriza mukulu Isima nja kikkiriza ng'ate mwe muvunaana gavumenti okusiba abantu kaŋŋambe mu contradictinga nnyo ebiseera ebisinga mwe mugamba mbu basibwe ate olunaabakwata ne bagenda mu kkomera abantu baffe baabasibye ndowooza mulaba anti wulira mukamango wa movement
nze sifudde ku ONC ate sifudde ku security sogerera balala bale kubabatiza kasirye yetu amumala sogerera balala nze njogera nga nze Isima Lubega sogerera Sayimo gundi oba sogerera balala njogera nga Isima Lubega abantu abatekukutekawo obukambwe bw'ekitalo ennyo emmotoka egwe wabeewo n'alinnyawo n'omulema ye yake muliro gwayo lwaki buli mmotoka egweteka okwaka omuliro oba badereva baleka bagusetinze petroli mukamba petroli ye mukamba ate driver yabalabudde yabagamba singa yabadde asetinze yabadde talabula tokiraba kati toteeka okuteekawo embeera emmotoka egwe mu muliro tubulwe n'omulema ajja okusenawo amafuta okutaasa abantu baffe ne bwe tunaakomanga okusaasira obusaasizi ne tutateekawo mbeera abantu baffe bakyagwa nnyo omuliro gubwe guti leero esazeewo neetonyera ddala kuba tubadde ku nsonga yagwo naye yala tugimalirize obadde ompadde sayidi eyo wabadde olina gundi eyo nga olinganga awakanya Isima nti singa babasiba bakumpera omuzindaala awo sekendi asatu nina kale simuwakanya nnyo nzikiriziganya naye ku kyokubeera nti nange nze omu kubatasaasira era sijja kusaasira nnyo kiri awo kozi okubasabira Mukama abali mu malwaliro bawone mangu abafudde abalamuze ekisa naye kyeŋŋamba nti mukulu Isima opposition embeera ze ebiseera ebisinga embeera zaabwe babeera bayimiriza amagulu abiri bamala okuleeta ekituufu ate ne baddayo nakyo ne bakikuba okusiba akwogedde ekituufu naye ate we wanayitawo omwezi era gwe tujja okulaba y'omu mukulu Isima ng'agamba naye abantu baffe mubabonyaabonyeza lwaki mugenda battira mu makomero olwako kokka mwe mutaasomesa abantu nga gavumenti mwe mutalina malwaliro mwe mutalina nankani at the end of the day omaliriza nga so mu bufunze bwe tuba tusazeewo okubako kye tukola kino tukitwalenga ffenna kakati nange nakavireyo ddala bana ekyamazima abantu bafudde era kitalo nnyo kitalo ddala tetusobola nze sisobola kugusalira bafudde ngenda sigala ku nnono lwaki nti bwe tutuukira mu mbeera okubanga bannansi okufuna ekibabeezaawo balina kubba mafuta obwo bukulaga ekikulaga obukulembeze obubi Mwami Museveni bw'ataddewo abantu nabalabye nga bagenda okufuna amafuta agayiise mu kimotoka ate ne bamala ne bakoleezebwa okukakkana nga bayidde bonna basaanyeewo nabadde ninako oko mukwano gwange gwe nabuuzizza abamu kubatambulira mu mafuta naye nti waliwo oluusi n'ebiddiirwa ebikolebwa abo abavuga ebimotoka bw'agenda nabba amafuta mu kimotoka bo nga bo bagasumulula kati bw'amanya nti gasigadde ga kitundu n'akivuga nga wakikola bw'ati bwakikyusa bw'ati ate babala nnyo ka trading center abantu basobole okujja okugabba kakana ng'era misirulu era etukomyawo wano n'empulaninga bannaye gavumenti tetusobola keera koko ku makya kwewala bimotoka ng'ebyo ebiridde enjala sikwaka twogedde ku kino president yaliisa anti kati kigudde gye kyayitidde yonna kuba kyagudde misana sawa nga 11 yali yaliise emmotoka tetubikirizibwa kutambula misana kakati gye kyayise yonna okutuuka waneno okugwira ewakiso mu wakiso gundi ekigoogwa babadde tebakiraba oludda oluwabula gavumenti babadde terunateekawo ntiisa nze kambeko kyenkubuulira enkulembera yammwe embi ereetera amateeka okudiba ne gakolera in your favor buli bwe mutuuka okuba nga mugeetaaze nga we gajja okukola naye ekimotoka we kyatuuse okugwa nga mukirabye yonna yonna gyekiza ebimotoka bino bitambula n'abantu Saimo vuga nnyo bwoba kufa abatera okozesa nnyo oluguudo lw'emukono ebimotoka ebyo bibeerako naye emisana tukutuku bitambula kati ne weebuuza mazima ddala kibeera kya bulabe nga kimaze ggwa oba na wano mu kutambuza abantu era kiba kya bulabe misirulu ya President Museveni nga bufundikira nga wemmaliriza misirulu ya President Museveni nze njaggi nenya kukufa kw'abantu bano abantu bano abafudde omuliro obwavu nabulabye mu katambi ako
abantu nga bagenda okufuna era kyonna kyebeko ne follow up gye baakoze vuga nga bagamba bali tugende twefuneko ku ssente kyokka ate ne bwe baatuuse mu compensation simanyi oba bakikwatanga kikwate nti afudde miliyoni 5 ali ku cupa alina okujjanjaba kalina kuba kakadde kakati ndowooza olaba yeegombesa omulamu afaafune ku ssente okitegeera era abantu ne babeera nga asabirira waafe miliyoni 5 batandikoziga ba mu 2013 kuba n'abenna mu ngono kuzeeru bijaawo abataayokebale nnyo abantu ne bajjanga buli omwana onya miliyoni mmeka kakati ekibuuzo kyange era kye saategedde is it a president nayengedde omukulu ng'ajja okulangirira azze langirira mbu bazze gaba miliyoni mmeka 5 eri omufu kakadde erya ono ayidde yasinga okwetaaga obuyambi ono afudde tagenda kudda gwogamba nti olikola ku nteekate mwagala nnyo abafu lwaki tetwadopting enkola z'abakule afudde alina obuvunaanyizibwa Nyanzi alina abantu baleseewo nedda mukulu mmwe gavumenti yammwe mwagala nnyo abafu era mubahonalinga nnyo okusinga abalamu toyanza Nyanzi nga nedda Saimu nga maliriza era njagala kumaliriza kino eddakiika zatoziwe sula sula agenda kunjazikako munnagundi munnakyukakyuka bannange akusibako ekibi nga tetunnaba kukeera ku makya gamba nti compensation ebeera abantu banene abali mu malwaliro misururu yammwe yebaleetedde okubeera awo ne miliyoni 5 nga wazibawadde ziba ntono nalabye abantu abayokeddwa omuliro kakati ng'abo tetunnaba boogera ko waliwo aba bizinesi ezafudde abo bo temunnaba nabbalowoozaako era temugenda balowoozaako mugenda balekanga ab'ekiteezi bisigale mu mawulire ate saagala kubalowoozaako njagala ki ekikoleddwa kale tweyanziza Nyanzi bwe bati abantu bwe bafiira ekiteezi abantu bafiira ekiteezi abamu basigala namu mu kasasiro nedda abamu nedda ate kati for us we are not in the government no amuntu oyo akakadde tekamumala kitegeeza yeetaagayo ate anaamwongerezaako n'omulala wawaddeyo mmeka mukulu wano nga tukyali mu ggwanga nga offices zaabwe wuliriza nga tukyali mu bukulembeze bw'abanene obukeera ku makya ne bukwata biliyoni 9 ne bazigabira abantu okuyiga okunywa kaawa ng'abafudde ogenda bakwatira miliyoni 5 bano abagenda okuyiga okunywa kaawa nga bonaakwata ekikopo oyiwemu kaawa naakolebwa kaawa caayi ne bagamba nti abantu abo twabakuŋŋaanyiza tubayigiriza okunywa kaawa ne babawa biliyoni 9 kubana abantu abeetaaga obuyambi kyova bagambye nti baagala nnyo abafu kale tweyanzize kyokidda mbuzi omulamu n'omufu mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Nsaasira nnyo abantu n'ab'ekiteezi nkyabasaasira kubanga emirambo egimu gikyaliyo. Naye n'omulimu gw'ekiteezi nagwo munene nene nnyo. Omwaka guno tufiiriddwa abantu baffe bangi nnyo bambi abantu b'ekigoogwa twongera okubasaasira naye bino byonna lwaki weebiri abantu abo bafudde bambi waliwo nabadde ndaba amawulire ng'abamu bagamba abamu omuliro gwabasanze mu nnyumba zaabwe si buli eyafudde nti yabadde azze kulolonkanira kutwala liita z'amafuta 2 oba 3 oba 5 abamu babadde mu nnyumba zaabwe nti n'omuliro guno gwabadde oba oliawo kuba nalabye abamu nga bagamba nti si gwe mulundi ogusoose emmotoka we biti okugwa nti waliwo n'ebigwaawo mu myezi 3 byakagwa 2 kino ekyayabise n'ekitaayabika kati abasinga bagenze nti olaba kiri tekyayabika ne bagakerenulwa gonna ne gakola ki ne gaggwamu era kyekyabatutte baadde balowooza nti nakyo tekijja kukola ki
kwabika ninga bambi kitalo nnyo bambi ky'abantu abafiiriddwa abantu baabwe nalabye amasannyalaze kireka maybe oba ge gavuddeko omusajja yagamba engine ebadde etamuse kati ye yawonye yawonye kuba yakimanya nti motoka kegudde ndi mulamu n'abuukamu the first thing kyebagamba naye muviiremu emmotoka ne byonna tulina okubyogera nga tunenya gavumenti ya Museveni eno ebaddeko ebbanga ddene kubanga isookera ddala abantu ekimotoka kiyinza kitya okuggwa nga amazzi agazikiza galina kuva Kampala akyo kyavudde Entebbe oba Ntebe imagine abantu ne balinda nze mbadde ndowooza mu bintu ebitono gavumenti ya Museveni eno besobodde okuteekawo ebitono nnyo mu myaka ginaana at least ebintu ng'ebyo eby'amazzi eberenga ebisembezaako ebeevaako ki ekimotoka ng'ekyo kati kale gundi headquarters ziteeka ebbombo kikigudde matuga tisi wadde dakika 15 ku 2 kijja kuba kikoze eki naye kati ekimotoka ne kivaire eri mu municipal y'Entebbe nga kigenda matuga so awo nawo waliwo obunafu naye nga nze nyongera kusaasira abantu baffe abafudde mukama wattu weyageze kubanga polisi imo banaye ne polisi tuginenye ekimotoka kyamaze ebbanga ddene anti ye gavumenti yeretwala polisi olaba ebiseera ebisinga sayimo bannayuganda tukulembeze nnyo ekintu ky'okwerumirirwa kati twogere nga mmotoka y'amafuta si eyagudde ng'eyagudde yabaddeko ebisuubulwa ebirala ebitakwata muliro bwe mugigwako nga munnayuganda munnammwe olwedde akoze roose emmotoka evugudde ne mugiruutinga ne mubitwala mwe musobola osanyuka nti ebintu mubitutte naye agenda sigala muki agenda sigala mu maziga najjukira munnayuganda munnammwe era naye muyiribenga ki nga mmwe okitegeera kati omuze gw'okuba nti omuntu bw'afuna obuzibu tusooka kumuruutinga tulyoke tulumirirwe byafiiriddwa ne byakola ki gwe muze ogugenda egimu ku mize gye tulina okutandika okwebulira nga ffe baki nga bannayuganda okitegeera kuba amazima kati twogere singa abadde moroko oba ya mifaliso oba yaki olugba bweti ffe ne tukuba guddiigudde yonna tetugiruutinga ne tugikola ki ne tugitwala kakati we tugenda nga tukipracticing olw'okuba zino tewabaawo bibaawo yensonga lwaki n'ey'amafuta bw'enaagwa nga tetunnalo tebookyezza wabaawo munnammwe abaakoze eki abafiiriddwa okitegeera kakitegeeza bwe tunaakulembeza okwerumirirwa tuba tujja kubanga ebizibu ebisinga tubikola ki tubiwonya okitegeera sijja kunenya abaafudde nenjagala jasi tukikozese ng'ekyokuyiga bannaaye emmotoka ya soda bwegwa muyinza n'okulinda ey'obuseke naye gyegwe kuba soda takwata muliro mangu atyo n'emmotoka y'amafuta bwegwa mu kifo ky'okulowooza okuruutinga lowooza konkona bannyumba ziriraanyawo bagambe banne mukole eki mufulume okitegeera kubanga emmotoka y'amafuta gaba mafuta tegalina kisa tegalina luganda bulaadi ne bw'obanga gavumenti ekunyigiriza ng'oli mwavu otya okuuma obulamu bwo buvunaanyizibwa bonna mbeemu nga ggwe kyova aba olwala olina okgenda mu ddwaliro bw'okeera ku makya n'owulira nga enjala ekuluma olina okufuna ky'onoolya at least ne kikola ki ne kigaana buganyi naye ng'ogezezaako kitegeera kati tukitwale nti obulamu bw'okubukuuma ekisookera ddala gwe weka akola ki asookerwako kubanga ne woba okyawa gavumenti ng'ekuleetedde obwavu ekuleetedde obuzibu bwe gumala okukwokya n'oziŋŋama ne bakuwa akakadde tekalina kyekagenda kugasa bwe gumala okukwokya n'ofa famiro ne bagiwa akakadde tekagula bulamu okitegeera so kulembeza nnyo obulamu bwo bintu ebiki ebimu okitegeera ne kino kicommunicatinga ku practice gye tuyina nti munnaffe waafuna obuzibu nga tetunnalumirirwa naye n'emmotoka egudde eya bisikwiti ebadde etwala waani muyinza okubaamu abasuubula ku sikeera entono abasuubira ku sikeera ennene bonna baba bakoze eki bonna baba bafiiriddwa okitegeera si ku mmotoka z'amafuta zokka naye emmotoka bwe zigwanga twesaasire tuleme kweruutinganga tube nga tusobola okutambula n'ekirala mpagira ekintu ky'okubeera strict kugobera ddala abantu bano nga naddala ebimotoka bino nga bigudde bw'oba oli wa defense ku kyalo obanga oyinako authority konna newe kuba bakubamba okwo bakuba obanuula emikono naye ng'ogenda bayamba okutaasa obulamu tokkiriza muntu kusena mafuta kyokutambulanga n'omusirikale emmotoka ebyo omusirikale omu okontrolinga abantu abo okitegeera kiba kizibu kakitegeeza tuddeyo sayimo ku bukulembeze bw'oku byalo obwabangako obukulembeze tebwabanga bwa chairmani yekka sayimo n'obuvunaanyizibwa bw'abantu ku kyalo tebwabanga bwa mukulembeze oba chairmani yekka naye abantu baba balina okwerumirirwa n'okwebeereramu emmotoka y'amafuta bwegwa gwosobodde okuba oluyimu kuba oluyagiviire kubanga tulabyeko okufa tukulabye okusigaza damage tukulabye n'okufiirwa ebintu at least enjuka zijje tunaawoza naye at least obulamu tubutaasa agenda kukusiba ng'emmotoka eyo tetulise akubuuza oluyi wankubye lwaki ssebo tulina engeri gye twazimbamu abantu baffe politikale ebigendererwa ebironza abantu twabivaako
kati ne chairperson omusaasira bamuwa omutwalo gumu omwezi kyongamba ayinza obutagenda kusena ku mafuta ago naye yennyini ayinza okuba yabadde na mu kusena mafuta n'abakakiiko bonna era ojja kusanga nga nabo baafiiriddemu chairman bwasena n'aweereza vice n'aweereza defense n'abakyala n'atwala bwekiri kati tulina kwongera ku ssente nabo tubatwale nga bakozi ba gavumenti naye gwe omuntu olaba chairman omulamba afuna mutwalo olwo bali abamu abali kakiiko kitegeeza bafuna 2,000 ssente z'abantu ze basoloozezza mukomyawo emitwalo 3 zigula obutebe nga 2 kitegeeza talina waaliira stampu baazibajjako emirimu baba balina kugisuula kale tweyanzeege awo munzikirize tuveewo bane twagala okuyozaayoza omusirikale yakubwa enkuba eya speaker parliament gwe yasabye agenda akole mu parliament naye ekiri ku TikTok esaano buli musirikale yeekeja nawe kwendayo ko wa traffic ngani mukuyola ttaka obadde akuba ekitiiyo tulabye ebikwenene mu gavumenti y'omwami Museveni ndabye owa poliisi ng'akutte ekitiiyo akuba ekitiiyo n'olubuto lulinga lwange luno naye ala vidiyo entego ogitegerani kakati ono yeyeerikoodi n'omukazi tewamulabye nga yeekubye enkuba banne jaketi ezo weeziri mwambale jaketi zammwe Isawa mwambale jaketi zammwe kubanga ate bayira poliisi muveeyo ne statement ku kintu ekyo kikome kubanga kifaananya by'okubeera nga poliisi y'eggwanga ennamba tetegekera mbeera ya budde efaanagana ku bintu bantu kwambala jaketi bakola omulimu gwabwe naye nga bali mu jaketi bale ekyo kidde ekitegeerekeke bulungi tuyisaasire ennyo eggwanga lyaffe nze natunuulidde omupoliisi oyo n'abaamusiimye nga agenda kulietinga ensaalwa nnyingi nnyo mu bapoliisi abapoliisi bali bubi sayimo emisaala nze era nasanyukira nnyo drive ya Kyagulanyi gye yali atandise nti omukulembeze owa poliisi asookerwako abeere nga afunira mu kakadde simu awo mu kibuga olaba abasirikale abatukuuma mu kibuga betugamba nti batukuuma ennyumba y'omu kibuga esookerwako ya ssente mmeka naye 15 gifuna okusinzira waji oyagala kusula bw'oba okuuma mu kibuga wakati oba olina sula ludda era Mengo najja ennyumba y'omu Mengo ya ssente mmeka 25 ng'olina famire oyogedde ku singa eyo 45 omusaala gw'owa poliisi asookerwako gumu bali 38 kakati abapoliisi bonna bali mu mbeera omusaala tegujjaayo renti omusaala mpozi bagongeza be bayongeramu andika olimba sebo nina nina information abasirikale abo asookerwako mu poliisi abadde afuna emitwalo 25 ng'omwezi guba gwakatandika ne bamusindikira 13 bwe gugwako ne bamusindikira 12 oyo yali waloko nedda owa poliisi yennyini sebo kyenjogera uwulidde kyenjogera saagala wane muwanyi kyoyagala gavumenti ne kyenjogera tukubire ku bapoliisi wano ne bwe gibeera emitwalo 49 akolera mitwalo 2 kiki kyowakana oyo baba bamugolooza eggwanga okuligamba nti lyakutaano okulya enguzi mu nsi liba biva kuki emisaala gyo weegiri naye ndowooza aba channeling yekireeta naye nga mu nnambika kati ekyawakana ne mu KCCA omuntu ayera omuntu ayera wa poliisi anti ogeteri omukozi wa gavumenti afuna mitwalo 2 ababeera mu kanso bo bateekewo nga bakozi ba kanso abateekewo ate betya Simon kamaliriza akantu kane bannange newankubadde kale tu defending ekintu kino newe bakwatira emitwalo 49 mu Uganda ya leero kale 5 mu Uganda ya leero can you survive with the family nze nyalo malirize njo tosobola owa poliisi tasobola kusurvivingira ku mitwalo 5 egy'omusaala gy'omuwa buli mwezi banange tubeere baerufu ate tubeere ba mazima tasobola kakati tuba tumaze okuliyetinga we ekyokubiri nti abapoliisi bagenda kati kutandika bwama abaleka jamu wekali agenda atandika okukwata namba plate za pichipichi n'okusika pichipichi mu jamu lwaki yengeri yokka gye babalekeddewo okufuna akasente akasaala kaba katini
omuntu ono yagala akukuume gwe gwakuuma gwe sedduvuto eyakusedda oli mu nnyumba yo weebase gwe yagala oli afuna emitwalo 5 gwe gyokozesa olunaku ye gwe yagala akuumira omwezi so nze bwe nalengedde omukulu tumusiime era nasese neŋŋamba leero enkula enfuga y'eggwanga laffe lino erya Uganda yeetaaga kutereezaamu. Sipiika bwe yagambye nti omukulu ono akyusibwe ajje ku poliisi ekuuma ku paalamenti oba ajje ku poliisi ya paalamenti awo aba akolera ekitegeeza buli wa traffic alina kukolera ku paalamenti oba olinganga agamba nti abakolera ku paalamenti bo balina kafeva ak'enjawulo ko ka package ne ka offices mwe balina otuukira ogenda ku kyadressinga nga amaliriza fundikira mu sekendi asatu era bwe nabadde neetegereza ensonga eyo natidde nnyo ne ngamba era naye Uganda yaffe eno obutagoberera amateeka n'enfuga bikyaliwo nnyo naddala nga tukyali mu gavumenti ya President Museveni kwe kubeera nga sipiika asobola odduumira atali IGP atali nti ya deployinga n'aduumira naga kakati oyo kukyakoze bano abantu bali mu buzannyo bwa politics baba kimanyi nti bagenda mu kalulu balina okukolawo akantu akagenda okubasikira enambaazi okubasikira abalonzi tewali kirala bwe muba mwakwadressinga ensonga z'abapoliisi togenda kuŋŋa nti tumusime yekka oyo wa poliisi yekka oba oyo wa traffic yekka asinga okukola kale gwe walabyeko ye mwana naye bali eri abalala omanyi embeera gye bakoleramu nti bo bayinza n'okuba bakola ebisingako ku ono byakola nga abikoledde mu kamera bali eri bolowooza bo tebaliyo if you are to create an environment egenda okufevalinga abapoliisi abalinga ye kibeere general thing tokifuula so personal nti kigenda kudirectinga ku muntu omu yekka gwogenda otereeza bw'onaamutereeza bali eri abalala neyanzege kimanye mukaba kagenda kuza emyaka 10 nga konkona muziki kati enaku agenda okujaganyiza enziba z'okufuluma 8 Novemba kale na hoteli Makinde ku mutwalo gumu byebyo emitwalo 2 emmeeza ga 4 ga 10 Novemba enensita emitiera ku mutwalo gumu byebyo emitwalo 2 emmeeza ga 4 emyaka 10 ekyakabako ng'akyakalanya siteegi ebisigadde 2 ne mukalanga akaddako mpeera omwami oli kale kakati waliwo mbadde mugamba omusaala according to the plan gwalina okuva ku mitwalo 37,15 gudde ku mitwalo 46,9 ezo zisemberayo ddala simanyi lower police constable under ordinance bikoze bitya zezo ndo zisembera ddala zirina kuba mitwalo ndowooza 48 zezo structure zigenda nga zambuka nezambuka paka eri waggulu so sente zisembera ddala okubeera entono essaazi lwe zibanga sente zayongezebwa giri emitwalo 46,9 why 13 genda IGP afuna 13 milioni 13 eyo n'ekintu waliwo IGP alina mu 13 n'okusukka kale sebo wamaliriza mudakiika emuse nze kyenjagala obategeeza ku mbeera ya poliisi mbaddemu mu poliisi ebbanga ng'omwana omuto kati tulina essanyu limu nti poliisi tetukyayingiza bamyaka 4 oba 35 nti oli ajje n'omukazi n'abaana mbwasaana nnyumba yakupangisa emmengo n'ebisigadde abaana abo babalikulutinga nga tokkirizibwa kuba na mukazi tokkirizibwa kuba na kirwadde kinakusumbuwa toyina okubanga muleeta balaawe ng'oli mulamu otegeera kaakati bwe babatwala mu training ne bamala gana amadaala aganafunye omukazi simanyi biki ebyo ago galina kuba muggwa omwo era enguzi ebadde nnyo mu bapoliisi naddala abakadde nga balina okulaba nga basavisinga ki gundi zaabwe lwaki budget eno omwana owa wansi alina emitwalo 48 n'ekintu omukulu ne bamwongeza paka ku 13 kubanga neyo debate yaliwo lwaki bali babongeza kumpi hafu ate bano ne baba wa 20% abakulu be batuma bano era bakujjawo singa olemu okulipotinga obutuufu abasajja bano abayina emmundu abakuuma ba traffic emirimu gyabwe egimu kuje bakola ku registeringa motoka eyimiridde essente ezo ziba zigenda mu bakulu kakitegeeza bw'ogaggawaza ku bakulu okusooka amaanyi g'abadde ateeka ku mwana ono wa wansi
asoleze ssente gajja kendeera muko. Kati ekiba kisigalidde omwana ono asurvivinza atya aliwo. Essaawa eno nga poliisi yerina yeweesa Uganda ekifo ekyokumwanja omukuli enguzi. Tulina busaasizi bw'oyinza kuleeta. Kabeere Kyagulanyi nga yali ayina bbawa akakadde eri disease ey'enguzi. Newe wandibadde ng'obawa akakadde. Kati wa poliisi oyo talina kusula mu nnyumba mpangise. Talina kulya mmere ya sava nga wakajja mu poliisi. Akawunga gye kali, ebijanjalo gye biri, ne woba ku mulimu era babikuleetera. So talina kupangisa. Tolina kupangisa. Genda osule mu tent. Kati tulina balwanirirako. Tulina balwanirirako. Bave mu tent ziri bafune basobole okukola ensonga zaabwe ez'obufumbo. Kye tulina balwanirirako bave mu bitenti ebyo bye basulako olumu ekibaleetera n'okwambalira bakazi b'abannaabwe okakkana nga beekubye naki n'amasasi. Naye ng'omupoliisi gwe bw'oba oyingira poliisi ng'omanyi gy'ogenda okujja ssente ez'ennyumba n'ebisigadde. Then tugende kana akantu k'ono omwana eyawereddwa. Nze nalina muzeeyi wange mu poliisi. Taata wange okufa gwe yankwasa oyo ndowooza. Kuba nalaba yagamba gwe ekitunzi yaŋŋamba nkulabirirenga. Muzeeyi wange oyo naye yafa. Yafa nga station sergeant ng'ayina V3 n'akantuntu. V ezo zonna yazifuna mu kuyonja mmotoka ye. Talina kyamaanyi kye yakola. V2 yazifuna ku mulembe gwa Amini baazimuwanga nga Nsubuga yasinga emmotoka ennyonjo ku poliisi. Era ne bamuwaayo ka V buli mwaka nga bamuwaayo ka V. Ne ku mulembe gwa Museveni bamuwaayo ka V olw'okuba yasinga emmotoka ennyonjo. So okugenda nga tusiima abo abaana kibadde kivuddewo nabo ki buvi naye kyava dda nga abaana abo balina okusiimibwa. Isma nga bw'ogimpeereza eyo. Okay, nange siwagirangako ku sipiika wa Uganda. Leero gwe gusoose kamuwagireko simuwagirangako. Ne leero gwe gusoose ekyo nakisanyukidde nnyo. Era kyekyomusajja oli wa movement kyagambye. Wulidde banye tuyiga okusiima abantu n'okubeebaza. Ekyo kikulu nnyo. Omusirikale bambi ayakoledde mu nkuba yakoze kya bbeeyi era sipiika namuwagidde kyamaanyi nnyo. Gwogenze n'ogamba waliwo agambye nti ssente za paalamenti za njawulo abakola ku paalamenti n'abakola ekituufu kya njawulo. Babawo ne ssente zaabwe ne mu bitongole ebirala mwekiri. Mu kesisi ffe twalinayo ko ku baana nga be balongo be bajja toyi z'omukulu za State House nga bafuna emisaala ebiri mu kesisi ne mu State House. State House ne batwala Wulidde nga bo balina kubeera balina kukuuta bulungi w'omukulu akyaza essaawa yonna ate abagendeyo mulya nnyo. Wulidde ebyokulya bibeerayo. Wulidde ate abagendeyo mugenda nnyo emmanju. Era tweyiwanya ezisinga okusumbwa mu Kampala za State House. Wulidde zijjula nnyo zisumbuwa nnyo. N'olwekyo kati senga omuntu oba bamuggyemu ne bamutwala kiba kikulu nnyo. Amazima ge mbagamba kituufu. Munnammwe n'ayitamu lwakuuta. Munnammwe n'ayitamu lwakuuta toyiza abakulu. Kuba toyiye omukulu tesaana kuzanyisibwa. Era kubimu nze naakafunako omukisa. Mukyala Kiproti yalwalirayo n'olubuto. Tokiraba? Kulya biddafuddafu yawangula emidaali ne babayita mu State House. Teyava mu ttooyi. Era nze nakagendako mu State House emirundi ng'esatu. Ngasikana mu M7. Nedda ssebo. Mwamugenze sisikana ku bya famire. Nedda ssebo. Museveni kojjawo timali mugenda kwogera ku byashika. Ffenna abali wano ku pano tukkirizibwa ogenda okulaba mwami Museveni. Naye nze kye nalaba mu State House kitaliyo mwenge. Gone bw'oba osaddaako enjibwa tebagukuwa. Ne buli kyakunywa ky'oyagala kibeerawo wali. Buli kyakulya ky'oyagala kibeerawo. Naye omwenge tebagwagalako wadde akacupa kamwe. Tebagenda kuguteerayo ddala. Era nze ebbanga yenna akagendako mu State House togisangayo omwenge mpozi nga batandise kuteekayo tugende ffenna Isma. Era nswama era bwe mba mu ndaba ba State House mbali bubi mbaagala njagala kudda. Ewulidde ninayo ensonga yange enjaga kudda. Nedda State House wakuba nti mwami Museveni yagyonoonye. State House nnyumba ya ggwanga. Wagendako mu Yobote. Yobote nali mwana muto. Yobote nawe nali mwana muto. Naye Amini nali mwana muto. Nze mwami Museveni yansanga ndi ku P6.
era nze omu kuba muyimbira obuyimba nevuma n'omusajja oyo senga mukwatako twamuyimbira tweyanziza pulezidenti otulwaniridde tweyanze poliisi yaffe tweyanze 87 nga yakava mu nsiko yajja ekibibi naggulawo poliisi naggulawo n'obuwanga bwaffe obw'ekibibi era ffe mu gavumenti bukyaliyo yabuzimbira bulungi nnyo era gavumenti yaffe gavumenti ya Mwami Museveni ffe tugifunye mu buwanga tulina emitwalo nga 3.5 ekibibi buli kibibi oba oyingira bwoti kibibi trading center buli kyemmangano ku poliisi era ffe tuwina emitwalo 3.5 mu gavumenti enyo kyekyobugagga kyetufunyemu era bwe tukyalina owulidde bannange kyetuba tukkiriza kimu abakola obulungi baba bangi naye okusuumuuka ku banno guba mukisa gwa njawulo katonda akeera bukeezi n'akussaako ki omukisa kiba kisa kati tetusobola kugamba nti lwaki ate basiimyeko ono ate n'abalala bakola katonda gwe yawadde omanyi abayimbi be tuyina nga ayimbidde emyaka 4 talina hiiti ng'eriyo munna alina hiiti 10 kitegeeza bonna bayimbi oyinza n'okwesanga oli muyimbi mulungi naye omukisa ne gukola ki ne gukwata ono kitegeera kaakati ekinnumye kimu nti ajjonkedde ate apooso ng'atimanyi nti katonda yagwanyiza gwayagadde okukola ki okugwanyiza yenna okitegeera tetugamba nti abalala bakola kitini tetugamba nti abalala tebasaanidde ne katonda gwawanzeeko eddusu n'agamba nti katono kasukulumemu ku kalala afune okusiima okwenjawulo akukole ki akusiime wabula nze ekirala kye kyesitakyakiriziganya nakyo sipiika yandisoose ne yeebuuza ku musirikale oyo omusirikale wa traffic oyinza okwesanga yandiyagadde osigala ku kkubo singa okujja ku parliament omusirikale okujja ku kkubo okitegeera okutwala ku parliament okuwa omusirikale asobola okuba nga gyali yandiyagaddeyo osinga ki osinga parliament ekirala kati ninyo ekirala okurespectinga hayiraka ez'obukulembeze tetuyina kwekubisiza bifaanani ku bukulembeze bw'oba okimanyi si gwakulembera poliisi nga tonnakola statement eyo IGP osooka n'omukubirako n'omugamba owaaye njagala ssuulayo kantu yenna gwategeeza n'amukubira kubanga muhayirake kiyinza okulabika nga ggwe ayisizzaawo obuyise ogende mu ofiisi yaani yoli kuba tekyabaddemu ate okimanyi ye njogera eteriimu nnyo nti oba kusaba oba kyo kitegeera kati eri commanding kati gwe commanding oli mu sekita ye kiba kiragawo obutaba na balance muki mu buweereza naye ng'ate osobola omugamba nti owaaye ngenda ayisaawo akantu n'akimanya nti akantu kakola ki akantu kajja kitegeera naye ng'ebyokugamba nti ono akedde ku makya ekisima ne kimukwata buli omu abeere mu layini ye buli omu agumire waagumidde ekirala bw'obanga naawe omukisa ogulaba ogulize togulaba genda osale lubaale enjala ayinza obba lubaale bw'enjala zikuse okwongereza ku kyakasirye sipiika wa palamenti yasiimye babiri omusirikale yabadde asiimye omu n'omugamba nti owange n'ono gwe baakubye oluyi n'atazaayo okitegeera kati kyenjagala okwebuuza obuyinza bwa sipiika bugenda paka wa okulonda mukozi wa palamenti yenna asobola okukola ku palamenti then kati awo teyetaga nakubira IGP wabanga bagenda okulonda bagenda kukola awo mu kyemba kya palamenti ekyono kisobola okusalawo nti alina line manager omusirikale aba ne line manager naye sipiika asobola okulonda omukozi wa palamenti well nze nakisanyukidde okuba nti abasirikale aba babiri basiimiddwa mu ngeri eyo naye era okwongeza ku kyakasirye nga tonnaba kumuleeta kukolera ku palamenti wali wabadde ku junction y'ekisaasi wabadde wamwokya kubanga omusajja oyo olumya omusajja obwavu tusiima budala oyo abadde ondooza emyaka nga5 takomplainingako adduka emisinde bwagoba eno bwagimaliriza bwagoba eno ketonyeka gwake abadde nga mumativu ku round about awo kati gwe okumusikayo omugati owange palamenti tulina abasirikale kati ono yakulembera gojja oba omusse ayinza n'okuba nkubawo yamukubira awo yali asembula motoka abagagga be bajje kuba n'engeri gye yakikolamu yagamba gwe stoppinga waliwo vitize yali ejja nayiga komaawo kati waliwo VX ekolaki ey'omusonda nafokasinga kweri yamala gibulizaayo nalyoka adda kuwa vitize webazijukidde bulungi afande nyizo banda mulabako mu luseke nyamunyamu okitegeera kati afande oyinza okumujja kulawunda abawutuwabadde ogenda omutwale mu palamenti ogenda kuba omusebusi naye nga okumusiima kirungi nnyo
okuba noli gwe bakubye oluyina atazaayo naye bambi naye yamukubye PR wa NRM secretary yamweganye NRM yamweganye oyo tabangako na waffe obagwe nate NRM ekyo kyekola kibi nnyo okwegana n'abantu baayo mukadde akazibu bayige bambi okusiima okwo nze nakusiimye nga nze omuntu n'ebiki ebijjirako kuba nalabye nga baga ati abaana be bagenda kubatwala babaweerere nalabyeko ku Skype naye bamuwaddeyo ku ssente nga waliwo ekyetaano kye bakubye eno n'eno wakati awo nga bwa 10 it is okay bamusiimye okitegeera bamuwaddeyo ku kasente n'abalala bagenzi nalabye ba big drop buli yeetaaga ku views bamuwadde kati simanyi sirina nange neetaaga omusajja nga yakawashifula essimu nange no yampa ina be yampa mukwano gwange sagala muyingira nnyo Skype ni webale nnyo kuwa musirikale oyo ku kaseere nawudde nti zadde miliyoni 10 nenze nga abeera mu ssente isma bayinfe tebavuvu basuwanga wendi nze ekyanadde ngamba ku ky'omusirikale ekyomusirikale ekyo kyolaba wadde wali abadde afunawo nekino ekya palamenti kikulu ne mu byafaayo bye n'abaana n'abazzukulu wangi togattika byafaayo mu nfuna tulina bajjajjaffe baalwana naye obwavu butuluma sayimu n'ebimu ebyakwesa omulimu eyo gy'okola bajjajjaabo tolowooza nti bakwagala nnyo bajjajjaabo be bakuweesa njagala okutegeeza nti bajjajja bakola byabwe enkola byabwe naye nga emirimu gyonna n'okufuna amaanyi gano kola Saimo official ogajje mu bajjajjaabo ekiyambako bajjajjaabe bamuyambire wali ku laawundi nedda ssebo wulidde Mr. Kasirabayo nga mmaliriza nze mbagambye kimwongera amaanyi ne ssente zijja kulinnyako osanga ate n'ekirala neddala bagenda muwa bajja muwa n'eccepe cepe lijja ku kkubo erwawo naawe Sayimu wulidde nga tumaliriza ndi muvuzi wa mmotoka buli wensanga alina akakofiira akeeru akukuba kutya ontegedde bulungi kati ate cepe bwekusanga kukuba ate osukka nze kyembadde mmaliriza nakyo ku nsonga eyo engeri sipiika ekintu kino gye yakireeseemu eragirawo omusimbi ogw'obwereere oguli ku palamenti mu ngeri gye yakireeseemu kubanga toyinza kugamba nti oyo aveeyo naye yajja akolere wano ku palamenti kikulagirawo nti palamenti erina ssente ezibongoota eziri awo ekyongera okwereka ate nga ku luno tugirabye nnyo nga egamba nti ebbye nnyo kati teyakireese mu mutima gwagaliza oli yagadde tulaga nti ebisawo ne ssente ennyingi biri waneeno mwe mujje tusobole okubeera awo munankani so ekigambo kyo tekyabadde kituufu kale tweyanza gwe bannaye tumaliriza n'ensonga eno kale ate ffenyi tugenda kukwata abasikale tubasibe bwe tusanga ng'osomba ettaka abasikale batandise okuzimba ebintu sipiika ye yabireese ebyo bye bigambo bya sipiika yakoze Saimo nedda bulungi onafuusa enkola mukazi watwali kuyawimba nedda bulungi bwansi singa yabadde traffic ng'ekola lunaku lwanjawulo nga bwe tulaba talehe sita nga bwe twandigambye bulungi bwaki naye awo yavudde kati we batomera omuntu eri oba emmotoka wezeerika ali mu mirimu gy'agenda kumaliza nga sipiika akoze barracks ku parliament tuveewaawo bannaye kale kakati bannange mu ddakiika ezisigaddeyo munzikirize tugidedicatinge twogere ku kyabadde ku fulo ya parliament olunaku olw'ejjo ababaka b'omu Buganda naddala aba Greater Masaka
mwe twawuliridde n'oluzungu lw'omubaka w'ekakuuto twasemba omuwuliriza yali complaining omanyi kyenda Tata Pius yali complaining ku luguudo lw'ekakuuto era yavayo n'asaba Minister of Roads twamugambira ku madala ga Parliament munanga abeera wa wax n'agamba kasita naye ategedde yayita Minister of Roads Tata Pius Oluzungu kati lukuze lugumidde Tata Pius agw'oluzungu nga ne mu history yaliwo nagenze kuli agamba obutwa n'engamba agenda kwogera ki naye yafundikidde bulungi Tata Pius bamumpeereza naye Tata Pius yakalunya kawangudde dda omufunye Wondering, Honorable Minister, why you people preach patriotism, yet you are not patriotic. Mazima. You pretend like serving good food, yet you know very well that you have poison in that food. Poison. You know the curse you are creating for your family. You know what coffee means to most of our families. Why are you serving one person instead of the whole country? You mean you don't know? You don't know? You mean you don't know what you're doing? We know that you are serving poison, pretending that you're giving us good food. I strongly deviate from what you're trying to bring to this house. Oh, yeah. I beg to submit. he completely deviate underline mwizo wa mwalinga ne Lutaaya mu ndongo naye abavaako dda Sechewa yankubidde essimu no ngambuuza deviate kitegeeza Sechewa mukwano gwe tumuwayiriza Sechewa nange nawulidde kapya yawulidde director wa New Eagles n'ayogedde akapya ngagamba bakazi vunulire tajja nakwogera mu meeting n'embula tandikidde naawe Isma first of all ekitongole okusinziira ku report eyasomebwa katonnya ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority kyekitongole ekikyasinza okutwala ssente entono okuyinga kiyingiza ssente nnyingi naye ng'abakola balina obumanyi okusinziira ku byokulabirako ebyaweereddwa mu Kenya ekyagala okukolebwa kyakolebwako omutindo gw'emmwanyi ne gufa n'akatale ne kaggwawo mu Ethiopia kyakolebwa era ye ripooti yasoose okusomerwa ng'eraga buli kimu ekitambula mu kitongole ekirungi recommendation n'egamba naye tukijjewo wadde kirungi kubanga ffe ebirungi bitulwaza ekyokubiri ekifaananyi ky'ababaka okuva wano mu Central okuvaayo eno twakirowoozezzaako maybe wano mu Central basinga okulimu emmwanyi maybe speaker wo gw'akawaana kati naye erabirako emizindaalo nange nkalina n'okawulira ng'agamba nti do we have the number ne bamugamba nti ye n'agamba I don't want the Baganda owa microphone n'ajjukira nti ye alina okukolako n'akolako n'ajjayo akantu tandise naawe observation general observation ku byabaddewo Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Lutaaya Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka Lutaaya Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako bagula n'okutunda amayumba ate basooloza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kwagatta n'okulabirira ennyumba zo Lutaaya Enterprises Limited beerufu Lutaaya Enterprises Limited esangibwa Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality oyinza obafuna ku ssimu 0705 479 oba 0753 ne ku ssimu ya WhatsApp +973 362 388 teweerabira Lutaaya Enterprises Limited. Ekisooka nebaza nnyo ababaka wadde baluddewo abafa abamu Buganda tusooke tubeebazeemu n'okubazzaamu amaanyi naye wadde babadde mu tulo nga beebase n'ekyokubiri nebaza Tata Pius
Tata Payasi era omwana w'Ekakuuto mumulabire ddala akyalimu envubo n'oluzungu kati lw'amaanyi ddala. Twebazaako ne sisita wange Irene Namatovu. Bino byonna bibalabi homuwaka ewaka biki n'obutamutawaanya ng'asoma bannaye oli mukola olidde package ate omukazi akwata kuba bannaye bwekiri nsaba nkoleese city biology tunamuddako era ne tukolimirako nnyo bannakazi bw'abaali baagala okwonoona obufumbo bwaffe ekyo nakyo kibi nnyo kivuddewo katugende naye ate nedda ssebo lwaki bakasalamu Irene atobye n'omwana we atobye n'omuntu we mwana ate mwami ate biki amugye wala kati ate bw'ova eri gwofubutuka oyo noona obufumbo bw'abano tekiba kirungi lwakuba wabaza ebbina naye gundi nayina ebbina lwakuba takyagaddigira bugizi ani erya Irene wali omwetegerezaako kati ekyo nekiggwa naye gavumenti eno tegenda twagala era kyovudde olaba nti sipiika yaswa naye ngaewaabwe yo wamulema naye mulekeraawo tumanyiranga notujyoganga ate nga mwatulumba wano mutujyoga golaba sipiika omuntu omukulu fe sipiika nze yansanga mu FDC era nandeka mu FDC naye gwe kyogamba ewaabwe tewaliyo bibiina birala byabufuzi lwaki era yajja ajoyiningire mu Buganda era ffe twasooka n'omulaba ono muwa amaanyi naye mwaga tubakole tutya tubaleze muze mwalekayo ewammwe okulwana gwe kyogamba nze nali mbaddeko embalala obwo obugunjigundi wadde bumpi obusiko ne bulungi okwebakamu n'oyeekera naye lwaki babuleka ne bajja newaffe mu Luweero kwegamba tukoye abantu tukola buli kimu kyonna kyonna kati amaanyi gonna ge bataddeyo tebaagala mwana waawa n'agaggawale baagala bamunafuye bakube emmwanyi paka kugibulizaayo naye ng'ekibata kuba balabye Katikkiro avuddeyo nnyo okubiriza Obuganda mulime emmwanyi terimba Ssaabasajja avuddeyo nnyo Buganda evuddeyo nnyo tutandise n'okusomesa abantu n'okubawa pikipiki abalimisa ulidde bakubiriza abantu baffe balime emmwanyi kati awo wonna obusungu bubatta abaami b'amagombola baweebwa pikipiki baweebwa pikipiki ulidde naye nga Kabaka gavumenti ya Buganda yekikoze bwe yabamadde kabayisikolo kati bonna batutaddeko nnyo obukyayi ate nga batusanga wano si ffe twabayita okujja okutwegattako era bwe muba mwagala muli baddembe okuddayo ne tukoyo tujooga notumanyiira ennyo bw'ojooga ennyo ensanafu ate tutuulamu ntuule mutujyoza ekimala mutukabiza ekimala kati buli muvubuka fe ababeerako mu byalo babadde bazze ku ntangawuuzi bazze ku mmwanyi buli wodda gwe nakutwalako waffe Butambala n'olaba ekiriyo buli wodda olaba kati osanga n'amalaalo fe abazikaziika ennyo nga wali wabbali waliwo emiti gy'emmwanyi ne malaalo batandise n'okuleetamu emiti gy'emmwanyi kati ate mutandise kuba kirime kyaffe because kiri mu Abaganda because kiri mu Buganda because Baganda be bagenda okugaggawala banne mwanyi yabaganda okubeera Abaganda banne temujja tukabya maziga natuleeta bukyayi ng'ate mutujogera wano waffe kati sipiika omuntu aludde mu Buganda kyovala nti Katonda yakuwemudde obuzindalo ne busigalako kuba Katonda akuwemula essaawa yonna obuzindalo ne busigalako neggwe omuntu sipiika wa palamenti omulamba nga gwoyinza okwogera ekigambo bwekityo Buganda yakolaki juzi nakulaba nga weetutte mu Gomesi ng'ogenze Mengo wajweze kubega wajwe kimyeyo ki lwaki wajja Mengo yazegula mijoozi twagimusaba banne nedda muleke nedda banne muleke yagenda okulaba nga ekizibu kya Buganda gula mijoozi ani tusonde tugimuddize banne muleke tunafuya muleke tujjoga bwetyo ani yakutuma okugula emijoozi lwaki wagigulira beewammwe twakusaba okugula emijoozi gyaffe oba tuweesonde ntandike kampeyini wano
wulidde nina ab'emikwano ebweru n'abagazi ba Buganda tusonde emijoozi gyo girabika gye gikuluma tugikuddize banyamuleke tujoogajoga bwe mutyo mumwagala tukole tutya era wano wensabira abalabi ba Saimo Official ne bakwano bange nayo Feibe Sebinene mu UK ninayo Bashiri Saudi Arabia ab'emikwano mwena tutandike mutusondere ku ssente tuddize speaker emijoozi gye girabika gimuluma nnyo ne temujja tumanira bwe mutyo mutukube mabega ne maaso mwagala tulagewa mutusindikidde mayanja avuula kabaka mutusindikidde abajasi batwalako ettaka mutusindikidde abafere lwaki abafere bazze nnyo mu gavumenti yammwe abaffe mwankole nga teriyo bufere bwattaka bwenkana bwa wano abaffe sayigenda nga tebuliiyo katulinga nga ababbi b'enkoko ku ggwanga eryaffe mu nsi eyaffe mwani yabagaana okubeera Abaganda gwali musango oba zaali mbiro n'olwekyo siri mwogezi wa Buganda n'ensaba omwogezi wa Buganda mutuyambe ngenda kutandika ne siringi 10 nduwe Saimo naweza ddyo bukadde ate ze nnina kati tulinawo 13 wulidde tulinawo 10 olwange luluno olukumi olwange ntandisa ne siringi 10 wulidde nedda kikukakatako nedda sebo Saimo nedda tetwaga tujogera wano tunyonyo bukadde 5 tujja zifuna bannange tuddize speaker sente ze wulidde akomye tujogajoka notunafuya kale mpamuzitwale w'omwami wali mu koona twagala obukadde 5 soba tulinawo twagala obukadde awo tuba tuleeseemu ka tribalism mu nsonga eza national gondi ekyali ku muzira anti awo wonna weŋŋamba weŋŋenda tuleeseemu nnyo ka tribalism kale bw'oba otandikira kati we tukongeramu ne twongera n'obbiwa amakulu ebigambo bye bijja kumaliriza bitwonoonye ebigambo bya speaker ono ye speaker gwensoose okulaba ng'alimukko kale ekiboggwe mu ngeri gy'akubaganyaamu enkiiko ekyo kituufu nnyo kubanga ayina engeri gy'akwatamu ebintu osobola okukiyisaawo ekyo ekintu bwe kityo mu ngeri etali ate yakulaga nti olimu oluvoolo kubanga ebigambo bingi ebyabadde biyita mu microphone obwedda biyitamu bingi omulala namulidde agamba nina ogenda olaba omusawo wange lwaki mutulwisiza n'ebisigadde ebigambo bye nawulidde mu parliament byandaze how unserious parliament eno ye-11 gye tuyina engeri gyeyimiriddemu parliament eno gye tuyina mbi nnyo yakiboggwe nnyo nnyo ku side zonna side ya opposition ne side eya government ate eya government erimu n'olujoogerero oluli awo olutonotono lwe tuyinza okulaba ng'eyita mu bakulembeze bayo nga speaker naye nze ku kyemmwanyi nkirinamu gundi issues 3 nze okusinza mu perspective gye nkirabamu 1 kirimu obuyaaye n'obubbi bwa ssente ng'era bwe tukimanyi nti bulijjo parliament twana balaba ku BAT nga basika omuguwa naye nga BAT epokera eyongera eno akati we tuba twajja ne tugamba tukole ekintu nti tugatte ebitongole ebiri awo ne tufunamu ekitongole ekimu nga kyo tulaba nti kikoze bulungiko tusobola okubanga nga we bagireka naye ekyo nno ekitongole kyolaba bawagira ennyo kati bwe kyali kyakajja nga kiteekesa abantu emmwanyi baziteeke ku matundu baali balemezaanika mu ttaka kyavumibwamuko nga kiteeka ebintu mu nkola kyavumibwirwa ddala ne bakivumira ddala nga ababaka abamu nga bagamba abo bazze nakutudibya nakutwala mwanyi yaffe n'ebisigadde kimaze kulaga yields ne balyoka bakomawo ne bakyagala kati nakugambye nti abantu ba Uganda abasinga bayimirira eno ate ne bamala ne bayimirira eno naye issue eyabaddewo nga eyo gye bakoze n'embeekuulo n'enki okulaga engeri kale ndooza yenteesa naye nze ngirabye nga uncivilized we ku kintu bwe kityo ekitono ekyo kitono kubanga ne bwe tugamba nti lwaki UCDA egattibwa
oba evaawo efunye credibility kubanga emmwanyi ya Brazil erina problemu kati era yensonga lwaki olaba emmwanyi ya Uganda eri waggulu amawanga gali agatusingako gafunye emiyaga mingi nnyo n'ebintu ebisinga yensonga lwaki kati bano tulabanga abakoze nnyo naye nabo bagenda kusibira eri mu vanira ebbeeyi yaayo yali waggulu nnyo biki byo n'ebisigadde era buli kye bakola wano kye bapulaninga ne kye bagenda okuteekamu ssente bakimanyi nti tetuzazijjayo mu myaka nga 5 emmwanyi yaffe ejja kuddayo mu nomale oba twalinga ba 8 oba bakumeka tuddeyo tugire naye nze kye ŋŋamba embeekuula eyo lwaki tebagikola mu kugusa ebintu ebyabali abantu abalina okuba abalamu basobole okubeera nga balima emmwanyi nkugereza abantu b'ekiteezi abantu abo bayitaaga ssente nnyingi mba njagala embeekuulo bwetyo ejje egguse ekintu abantu abo basasulwe mu budde tutunuulira kiteezi tulaba kasasiro gye yayiika wali osazeeko sayidi n'ogendako eri gye bayita oba bbumbu biki kilomita nga 2 okuva kasasiro yayiika amazzi gakwata ne kalina ng'ezo ziri weziti waggulu toyinza kuŋŋamba nti issue ey'emmwanyi olwedde eteredde erina mu pipeline palamenti ejja kubeera anti eteredde kati baagala gyonoona tebagenda gyonoona kubanga ne duration gye babawa nti tulowooze kitegeeza tusuubirayo olutuula bwe rutyo after oba 3 years oba 5 years olutuula lujja kujja era lubuuze okusinziira ku bbanga lye tuwaddeyo mulaba nga kituufu tugatte oba nedda then there is a final wano bali mu semis sinakindi quarter naye waliyo final after any duration gye bawa wajja kuddawo era olukiiko mu palamenti batuule babuuze emyaka 3 gye twabawa kibakoledde tukigatte oba tetukigatta bwanika ayagala 5 n'ebisigadde naye nze issue yange eri wali nti muli bali ba ssente either CDA bana abali eno abagijire nnyo yabanyizeemu kalade n'abaana ab'NRM nabo omukama waabwe nabo yabanyizeemu kati bali mu kumalayo ssente singa ensonga zonna bazikwatanga bwe twazirabye eziri ku national gundi bulungi then awo nandigambe tebalya ssente kakati yani kati wali kwe tubalire ku kyayisima ebyo natusobola byogerako ne tugamba nti kiyinza okuba baka palamenti baakyamusi ne bifanaganako bwe bityo naye wakati byonna nga bimaze okuggwa nga tulaba ekifaananyi ekimaze okweyerula obulungi nti abaka okuva mu Buganda be basinze okukyalenjinga sipiika naye nyini n'avaayo n'akyogera ku muzindaalo bwe neewola ebigambo bya Isima nti neewola ebigambo bya Honorable Sewungu nti obuzibu bwammwe kubanga tulinamu ku ssente mba mukyamu toba mukyamu naye mukulu Ismail nawe yatandikidde eringa ajja ku muzindaalo n'agamba nti emmwanyi oba nabana abantu engeri gye bakuttemu ekintu oyagala kokasi ya Buganda ebadde esiriseemuko kitegeeza olina okukozesa amaanyi amangi agayina okulaga mbu mu butuufu twali tetusirise kati bali ku mudido 80% babaleetedde kiri kito gikwateko newe badde bagikwatako naye olaba yasigala campaigning tool nti bannange nze saagikwatako newe mumpa akalulu nkutumye ekikopo Egypt gwe ng'okomango ngamba Cameroon etema nnyo ekikopo kyannemye naye mu nsaasire then tobeera muwanguzi kakati abantu bano well and good webali era balwanirira era basituse nga balaga naye issue zaali 3 ezibakomyawo ze basimbyeko nyessira kubanga tebye bateesereza Buganda tebibaddeemu kyamaanyi kino kyokka kye baleese issue esooka gye beerippako ya mikono eyo neekubwa neevaawo ne basooka beerippawo ku kyampuuga Bobi Wine lwaki ogobe nekyo nakyo nekitinta nekigaana ne bajja ku kyaluumu ekyaluumu NRM nayo yakizanye ddate ne yeesiba ku nuupu nayo negamba nti nange kyempagira kati kyo nakyo tekikomyawo bulungi mubaka wano bayina okusimba nakakonko kubanga only issue ku floor ya parliament tukolera kaluka 226 exactly tewali kirala teriyo kirala ye issue yokka eyino bakomya kugamba balonzi nti banendoza mwanda bateredde bulungi kwa kati awo government ate nejja ne speaker nayongeramu ebigambo bye oba naye olumu oyinza n'okwesanga yakyogedde nga yalinayo mikwano gye eri mu opposition basobole okubanga bongere bbugumu kuba ekigambo kye yayogedde ate kyayongedde okuwaba n'amaki amaanyi ge babadde beetaaga ndoza mulabano tebatwagala aha kati yegenda kuba campaigning tulera bamaze okugifuna tweyanze ege nyanzi awo ebigambo byayogeddwa bingi lop yagambye nti ekisooka bwe baba bawulira nti nno kubanga mu recommendation
akakiiko kaade keetaaga emyaka 3 ku 5 okweteekateeka minisitule bayeetaaga emyaka 3 ku 5 okubeera ready nga Lopa agamba kale mugende mwetereeze ffe munajja kale ne muno ne mmwanyi oba ne muno na UCD ne mugigira nga mmaze okukola okwetereeza abalala basinga batambulira temutwagala tubeeko ne ssente mwagala kutwavuwaza mwagala kukakkanya efforts z'abakulembeze mu Buganda bakoledde mu kusimba emmwanyi simanyi gwe okiraba otya nzikiriza ntwala omukisa guno okwebaza Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka we bali kulembera Buganda n'okulambika obulungi abaana ba Buganda ku kyekituufu kye bateekeddwa okukola ng'oyita mu Charles Peter Mayiga Katikkiro drive y'emmwanyi terimba ebaddewo okumala ebbanga era njagadde nnyo engeri Kabaka gy'operatingamu abantu bajje bakube buli omu ayogere kyayogedde bannabyabufuzi bajje bamulinnyeko naye yasigale ng'akola services ennungi eri abantu be so bene weebale nnyo weebalire ddala taata simanyi mu Buganda tukyawe tusobola kwebaza naye weebale nnyo weebalire ddala emmwanyi kituufu ebadde yanafuyizibwa era nga twadda mu mbeera y'okubeera nga emmwanyi yaffe baginafuya kuva mu myaka gya 1990 nga tuyingira 2000 abasoma ebyafaayo n'abaali babaddeko oko n'emmwanyi ngaffe bino byengenda okwogera biri on true facts era n'omuntu asobola okuddayo n'abikeberako emmwanyi zaffe baali bazisindikamu obuwuka ettaka nga baalyonoona batuleetedde okuva ku mmwanyi ne baleeta bikonsepti bya vanira ne baleetawo bikonsepti awo ebyamulinga abantu ne batema emmwanyi generation y'abakitaffe tetwabanenya however obwakabaka bwa Buganda bwakitunuulira nekiraba nti okuzza emmwanyi kijja kuyambako mu byenfuna kubanga emmwanyi esobola n'okubeerawo ogisimba kati n'omuzzukulu wo najja n'agifunako n'aginogako kubanga esobola owangaala emyaka egisoba ne mu 5 ne bagamba edda okuzza Buganda ku ntikko tulime emmwanyi era ne bafalasira nnyo Abaganda abaana ba Buganda n'abantu bonna mu Uganda okwettanira nnyo okulima emmwanyi kati ekyo nno ne kituzza ne kituddaabulula jjukira emmwanyi eno yakozesebwanga nnyo era President Museveni ekyamuleetera ogirwanyisa mu kusooka n'obukulembeze bwe bakimanya nti abantu banene we banaalima emmwanyi bajja funa akasente akajja omutawanya mu by'obufuzi oba nfuna nti omuntu bw'afuna akasente eno ajja kufuna mangu nnyo political capital agenda omutandikiza oba okujja okuyingira okwesimbawo kubanga okuwangula ebyokulonda wano mu ggwanga lya Uganda okozesa ssente kakati President Museveni kyali okukola kuba kino kyo kirikkiriya speaker waba wa NRM n'agamba nti bana abagambye Yesu be bakirina n'ayogera ekigambo n'agamba nti making sure nti Abaganda tebayitawo gano mapeesa ga President Museveni era akulaga nti yali amabega waakyo nawuliddeko oko bagenda kuyita ababaka ba NRM bagenda ekyankwanzi omukulu aba briefing bulungi kuki ku nsonga y'emmwanyi era UCD egye baliko naye saagala ku papa eyo yonna tugendeyo President Museveni obululu bwonna abadde ayinako enkola gy'abukolamu buli akalulu akatuuka abaako community gyatakolingako oba gyakwata n'agissa mu mikono gye kyokulabirako bwe twali tugenda mu kalulu ka 2016 abalokole nga batuuse okumuvaamu kakabeka na 2021 alina ekintu kyazaakola ajja n'abateekako embeera nti agenda bajjawo ng'akozesa nema nejja ne bagamba nti noise pollution abalokole ne badda mu kutya nnyo amakanisa abamu ne batandika obbakwata abamu ne babagamba nti bazimba mu bitoogo mu ntobazi n'ebiringa ebyo ate beeyagalidde mu ntobazi ne basukka at the end of the day olw'ensonga nti President Museveni okufuga alina okubaako akantu kakwatirako kakati abalokole bo yabakwatira awo era nema projekiti ya nema esinga okuba ey'amakulu kukolera President Museveni campaign y'akalulu nti bw'anajja ajja kujja abakuŋŋaanyiza ekkololo abayite mwenna ne mukuŋŋaane abagambe nti kakati tewabankwatira ku balokole bange abalokole ne bamuddamu ne bamulonda mu kalulu akakola ki akaddako nawane eno ndi kulabawo omukono gwa President Museveni ng'abala Buganda kubanga Buganda mu kalulu ka 2021 yagaana okulonda President Museveni neronda omwana Kyagulanyi Ssentamu Robert kakati bwe bayamulonda
President Museveni agenza okwetegereza nga obwakabaka bwa Buganda bwamuzannya geemu nga tamanyi ne bazza mu Baganda ennono y'okulima emmwanyi. Laba ate Katonda bw'ajja abireeta eya Brazil neefunamu obuzibu eya Uganda neebanga yeeriko nga UCDA ebadde ekoze obukulembeze obulungi okulaba ne structures kubagenda okuzimbira emmwanyi ebeere nga yatunze eri ekyo ne kibeera nga kigenda okuleeta emmwanyi ya Buganda n'eya Uganda okubeera nga eri katale ka waggulu. Ekyo kitegeeza abalimi bazzeemu funa ssente. President Museveni n'abanga alina okuddayo ku chessboard agambe nti kati emmwanyi eno bwe tugikwata ne tugissa mu Ministry of Agriculture ngenda kuwa scenarios ebbiri. Bwe tugikwata ne tugiteeka mu Ministry of Agriculture mba ngenda controllinga market nti omusolo bwe naagussa ku peanut ono gwe mbandeese nti yagenda okubeera nga yakorekitinga emmwanyi zonna era yagenda determininga price nina kikola nga mpitidde mu Ministry of Agriculture so si mu UCDA kubanga wano zijja yitawo buyisi. Ekyo kitegeeza nti kati ayagala controllinga ekya finances kiri kyobadde obuuza nti ekyokubeera nga bakulembera baavu gavumenti eno kyeyagala. Yes, kyeyagala. Then scenario ey'okubiri kati president bwe yagukuttemu bwe yagulinnya mu President Museveni mugezi bw'alinnya muliro n'agulaba nti gwokya tazaayo kigere ako ke yabayise. I have a belief nti ne statement Amongo ze yakoze speaker ng'ali mu parliament President Museveni agenda kubaako kyakola abacking off kuba mugezi abacking off naye abatajjeeko muliro era bagenda bwe banaabayita kigendeera kubeera ng'ekyalumu zino zonna akola political campaigns ezimuleetera obuwagizi nti bwe yakutte ekyalumu ne kimwokya n'alitaliyeeti nga n'akita naga nti ogwo omupiira tuguleke naye bajja kumala baguze gye bujja kakati bw'atuuse ku kino kikyabala asobola okukozesa ekyo okukola drive eri gye batandika noono omukyalo ono omukyala Senninde gye batandika eya Buganda for Museveni ayagala kuddiza President Museveni ki Buganda nga akola ki akutte region esinga okuvaamu emmwanyi nti ye Buganda bwakeera ku makya ne bagiteekako drive zino n'amawulire walabye ababaka nga basituse ne bateekawo ebbugumu ekyo ye kyaba ayagala kiba ku script ye asobola nakyo kikozesa atya nti ajja keera ku makya alangirire nti bannaye emmwanyi ne UCDA mugyesonyiwe era mulinde ng'akolayo political campaign kwagenda okulangirira nti emmwanyi bagite ekyabeere ng'akitadde naye nga mmaliriza njagala okutegeeza bannayuganda ngendera kwewola ku bigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga newankubadde nga drive zino zonna ziri kukozesebwa President Museveni azikozesa side eno asobola okutunuulira ssente side eri n'atunuulira obulonzi n'obululu. Emmwanyi ebeera n'ebika bisatu emmwanyi eyo ebeera ne stages ssatu oba mwe tuzirabira ssatu. Emmwanyi eya yero efuuse kyenvu kiba kirerya era tokinoga kukiteeka katale kiba kirerya. Emmwanyi eya kiragala eba mbisi. Emmwanyi emmyufu ye emmwanyi entuufu okuteeka katale. Kati tubizze mu kkala z'ebibiina. Nedda tetukitwanga mu kkala za bibiina. Emmwanyi eya kiragala eba nto eba tennabatuuka. Emmwanyi eya kyenvu eyo kiba kirerya totawaana nnoga gw'omulimi ebeefudde akawuka gw'omulimi bino gwe mbigamba bane tusigale ku nnono y'emmwanyi omulimi buno obubaka bubwo. Emmwanyi eya kiragala eba mbisi ekiba kibukoze edda eba nto. Emmwanyi eya yero kiba kirerya eri embisi ebeetegererwa butegererwa ekirerya tebakina na kissa katale. Naye emmwanyi emmyufu ye emmwanyi ebintu etuukiridde era UCDA y'emmwanyi gyeba yeetaaga okubeera ng'etambuza okusobola okufunamu akasente. Tweyanze abantu banoge mmyufu mwettanire nnyo emmwanyi emmyufu buli wolaba emmyufu gy'oba onoga. Okusinziira kye nalabye oli muntu gwe mmanyi mu kutunda image y'eggwanga oli nnyo mu tourism but I think even obanga olina abalala stakeholders era batuwaliza bajja ne banywa coffee waffe so gwe byonna ekisooka Uganda erina omuze oguleeta authority ezitakola ne zibeerawo ne zikona ate nga badirector bafuna omusaala mungi n'okusinga ku bakulembeze ba gavumenti aba bulijjo.
for the first time oyina gy'osobola otunulira n'ogamba nti ekola eri organized kyeri mu kumarketing ekitegeera. Iwe nagenze ku website ya Uganda Coffee Development Authority neewunyiza nnyo okusanga government website eri organized ng'eyo ku bitongole bya Uganda. Ekisooka erina update zeewa abalimi ku bbeeyi y'emmwanyi mu nsi yonna buli nnaku. Neziteeka mu shillings ne mu ddoola. Ba documentinga emmwanyi ya Uganda ne bakola kapiisi ke bayita the Bean of the Nile. Kwe kali kazannyanga bakunnyonnyola emmwanyi ya Uganda ebyafaayo byabo gyekola Bean of the Nile. Ekijanjalo kyaki kya Nile nga Uganda etukola ki okitegera kwe kali. Then ne wabaawo kye bayita omuntu oba oyagala okubanga ofuna information ku mmwanyi osobola subscribinga ku website eyo ne bakuwanga information buli nnaku. Bakuwa detail ku detail ne bakubuulira n'emmwanyi ze baakatunda abalimi balina na biki. Then ne wabaawo brief eya managing director ow'ekitongole ekyo nga bakunnyonnyola ebintu ebyo nga ebikola ki nga bwe bitambula. Bwe mubanga mugamba nti bakiwa ssente nti ne bakyongere lwaki. Mu Uganda waliwo ekitongole kye bayita PASAID nga kino kikulibwa mwami Lwaboogo. Nakyo baakireeta mbu kirina kutumbula bintu bya Uganda ku katale k'ensi yonna. Ku bimu bye kirina kirina emmwanyi naye bo kye balina ku website yaabo balina akafaanani k'emmwanyi. Tebalina kunnyonnyola nga bano kwe balina naye nga bafuna billions of money. Kati mu kifo kya billions of money z'owa PASAID oyina kuziwa bano ate ne bongeramu n'okubanga bakola ki nga batambuza kubanga bakola ze basobola okukola ki basobola okukitambuza. Lwaki tuli alegiki kubikola? Yubosi yakamala okutuwaliza utuse zitalina makulu wano. Tonnayiwa yubosi orandukira ku Uganda Coffee Development Authority eri mu kukola. Nira kyekimu ku bitongole ebisinga otulumya emitwe wano. Tonnatunula mu nnira naye ate otunula bukino ekiri mu kukola ki ekiri mu kukola. Ekyebuuzibwa minisitule gy'okitwala ekoze eki guno omwaka. Tuwe ku results za minisitule nti ekoze nnyo ku nnyanja okwo. Muki gwe mbulira muki munooni muki teteyina kyeri mukola. Victoria yemu ku underutilized resources Uganda zerina kubanga yandibadde ekozesebwa mu marine transport, yandibadde ekozesebwa mu kuzimbako resorts, yandibadde ekozesebwa mu byobuvubi. Mu transport nebyo byonna ng'etukola ki nga tusobola ogikola ki ogikozesa. Ebyo byonna toyinza kutugamba nti okoze nnyo ku nnyanja ng'ebyo tonnabikola ki tonnabikola. Nabagamba wano Uganda erina source of the Nile naye Egypt etalina source. Buli mwaka sente zeekola ku mugga Kiira zirabika zisinga ne bajeti ya Uganda awamu. Kati gwalina sosi lwa nsonga tokola kiteweefiiriddeeyo. Kitegeeza olina ministry nnyingi nga tezirina results, results oriented, teziri mu kukola. Kati woba olina ekiri mu kukola ne bakulaga ne proof y'abantu bekiri mu kukwatako tosobola kugamba nti ojja okiyiwe okitwale mu ministry enfu. Okitegeera ministry tulageyo kyekoze successfully tulyoke tugiwe kino ekikola ki ekiri mu kutambula obulungi. Okitegeera Uganda bwe bategendereze bagenda tuuka ekiseera bakolere mu bintu ensobi. Waliwo abantu b'omumambuka ababadde bagamba mbusimanya UCDA tebayambye. Honorable Aisha Kabanda yakyogedde bulungi n'agamba Uganda baali bagizooninga bakulembeze b'amatwale be bakitandika ne bagizoninga naye n'akiddamu bwali mu parliament bwe yali eggulu. Baali bagizoninga nga central region ejja kubanga yange eri maki erima emmwanyi. Okitegeera western region ng'ejja kubeera mu nte of course oba mu nnyama n'amata. Northern region oba balina bagambye balina obumuli bwe bagambye balina simusi oba bagambye ne cotton naye yaliwo eyo. Okitegeera bitongole ki ebyali bivunaanyizibwa ku ebyo era byaddawa mulyoke mutakule kino ekiri mu kukola ki ekiri mu kukola. Okitegeera so bwe tuba nga twogera ebintu bino nga tugasimanye eno region tebagiyambye. Region zonna mu Uganda zirina strategic advantage over others. Abakulembeze bateekeddwa kutunulira bintu ebyo ne babikozesa than okuleetera abantu okulwanagana mu nkola eya divide and rule. Okitegeera nze ndaba UCDA bw'ebanga ekola bulungi bagyesonyiwe. Bw'ebanga ministry tennatulaga kyekoze emyaka gino bukyanga tutandike batewezeza emyaka ena kati etukakasa etya nti myaka 3 ate emitindi gyenaaba etereezezza omulimu bano gwe bakoledde emyaka 32. Okitegeera okwate emyaka 32 ogiteeke embana abalemeddwa ne mwena okukola. Okitegeera remarks za speakers eyakoze zaabadde uncalled for.
okitegeera omanyi ebiseera ebisinga omuganda bw'ajja awagira ekiki oba awagira owuwe n'agamba nti ono waffe nga bagamba busosoze naye ate amawanga amalala bwe gagamba okwewagira tebakiyita buki busosoze okitegeera mu lutuula lwe lumu bitongole biri mu kugatta olaba badde boogera ku nsonga z'amata era ab'amata ne bagamba bannaayo mwe abatalina wadde n'amata kiki kye mugamba awo tewabaddewo obusosoze ne bwe tutuuka ku mmwanyi nga kijjamu ki obusosoze okitegeera bwe kiba ng'ebyefuna by'eggwanga okubifunamu tubitereeremu tugenda kwenyiga mu busosoze ekyo munaatusonyiwa tugenda kukikola kino si kya busosoze kyakulwanirira omukulembeze yenna waraba abantu be bafunira webaba wali mu kutaataaganyaawo aba ayina kukola ki kumulwanisa kino kye tugamba nti bali mu kutunuulira 2026 bwe baba nga bagitunuulira nga bayambiramu abantu okusigaza ebyabo naffe katubafunireko awo kubanga n'essaawa enfu ebaako essaawa eweeberera eki ennamu bwe kiba nga zino essaawa enfu zaffe ze twaronda zibadde nga ziyimiridde mu ssaawa 6 kati zonna ezaffe zitandise zibala 6 ku ssaawa y'emu tuzireke zibaliraawo tube nga tusobola ozikola ki ozifuniramu awo kitegeera kubanga tuyinza obutafuna mukisa guddamu kumanya nti akalimu bwe kayitawo ne bweba sekendi emu tetujja kuddamu kufuna egenda kubeera ssaawa nfu paka essaawa ezo bwe zinaakola ki bwe zinaakomawo kitegeera naye kino kigenda kuki obubaka mbusindika eri abakulembeze na document eyakoleddwa ey'okugamba nti abo abaganda byonna bye yagasseeko awo byonna bye yagasseeko saagala kubimanya naye Speaker, lekerawo okujja mu parliament ng'olina side kubanga weerabisizza. Gwe bw'oyita oli n'ogamba do we have the numbers? Wabadde obuuza ennamba ezikkiriza egattibwe oba ezigaana egattibwe. Bw'oba nga abadde kuzigaana oba ezikkiriza kuva ddi nga speaker gw'olina okuba ne side yo nga wajja nayo mu kikapu ye tunaasiga tutya ebivudde mu hearing eyo nga wazze ne side tunaakakasa tutya nti ababaka bonna abalonze ku side yo tebaasoose kugulibwa kubanga nawe omukulembeze wabo wazze okola ki wazze oyina ne side olw'okuba wabadde concerned nnyo ku side yo ng'osobola n'okuyita omuntu akukakase oba muyita numbers okitegeera kati onootukakasa otya nti we bagambye neeyi ne ayi gwe tewawulidde ayi ng'ate yabadde neeyi eyasinze okuvuga kubanga abadde ne singa lwatwatukidde mu mbeera gwe yabuuza nti we have the numbers singa yagambe we don't have the numbers wandikoze eki honorable speaker ow'amaanyi gwe twagala ki segeza ogenda kususpendinga olutuula ogenda onoonye numbers okitegeera okusaba kwensaba mu parliament otegere so kaakati nze kyenja okusaba abakulembeze mukolere abantu bammwe mulekeraawo ekiboogezaako nti kati muli mu kulwana kalulu wadde nga mulwana ensonga entuufu lwa nsonga abantu temubabeererawo mu bitundu ebiki mu biseera ebirala kitegeera kerera eno ng'omwami oli we yagambye egende ekiteezi sayimo olw'ekiteezi terunnaggwa tetuyina tulina leke kiteezi okitegeera judde amazzi agookya n'obulwadde obukajjudde nga bagatreating sayimo kiri disturbing okubanga ababaka ba parliament buli kisanja we kiba kitandika sente za mmotoka zaabo tezibula naye ate ebimotoka ebya rescue ebirina okukyasa abantu babo nga bibula tetulina zi fire brigade tetulina ambulance zimala tetulina bintu bikola ki mwakiraba mu rescue ekiteezi kakati tukubemu akafaanani kiteezi aguddemu mu kibuga ebizibu ebibiri bikutte omuliro eri emmotoka y'amafuta eyokyezza abantu nakiro nga tulina incidents nga mmeka nga 5 bwe kibanga n'emu esobola otulema okola ki okumaneginga kati eyo kerere gye mukuba lwaki abantu bagimisinterpreting okugamba nti muli mu byabufuzi lwa nsonga mu nsonga endala tebakola ki tebabalaba naye njagala obbakakasa ababaka abasinga abo balimi ba mmwanyi ababaka abasinga abo ba beneficiaries mu mmwanyi abasinga balwana ku kintu ekirina direct interest ku bo obanga mu family bazirima oba ki kiri kirina direct interest ku bo kakati tuleme kugatta bino nti balwanira kalulu kale neba abalwana kwe positioninga mu kalulu tuba supporting kubanga kino kibaliko kikola ki kitaasa bantu statistics zazze ng'ekitongole kino kikola bulungi kyemploying abantu bangi kituufu omutindo kigwongeddeko twongere bwongezi kyempoweringa okusinga okukitwala mu ministry etasobola kujja tusomera report ekoze eki bukyanga bakwata mu birala byeyina okukolako kale sula ogire then we bali nayo ka reaction tukafune naye enkuba yefudde obuzibu nze nnaku gye nnina mpitirivu nnyo ku gavumenti ya Museveni eno mwami Museveni oba pulezidenti Museveni fedde nnyo nga tukula twasomera ku mmwanyi bazadde baffe bakulu baffe kale nakati
emwanyi musaimu emwanyi muyinza okoma akagira bakatikati n'emwanyi yadda nnyo emwanyi ejunye abantu bangi nnyo nenze ekyennaku ngenda nenzayo kewaffe eriweera eyo nentunuulira emwanyi wakati waliwo nekira kye batandise wiiki ewedde nga bagenda balambula abantu abalima emmwanyi simanyi nga batuuza mu meeting nga baagala okumanya awo walima emmwanyi simanyi tewasooka kusaawa kibira simanyi biki ebintu tuwe bityo kati omuntu ali batata baffe ne bajjajja baffe mu kyalo abadde nga agenda wali eri ku gundi ku musiri gwe n'anogayo kilo ze 5-6 nagala n'agula omunnyo n'agula sukaali ne kati ako kennyini akatono ako ne gavumenti eno ekola ki bijiruma kye twagambye nti Museveni ayagala afuga bannayuganda nga bali baavu mpunga byuyo bo bamanyi nga tebalinamu wadde akasente oba ni yagamba gavumenti oba gavumenti z'abannakyemalira zonna we zibeera nti olina okufuga abantu nga tebalinamu wadde ennusu nze ngamba gavumenti z'abannakyemalira zonna simanyi oba ni yabagamba nti okufuga abantu okubabeerako ebbanga eddene olina kubafuga nga tebalinamu kasente kinnuma nnyo we twali abato waliwo kyoperation ekyajja nti bannange vanira afuna kiralu abazadde baffe ne basaawa ebitooke ne basaawa kayinja ne basaawa ndiizi buli omu n'asimba vanira wayitawo akaseera ndowooza myezi gyalinga 7 ti ate agudde luno era ebyo byonna baasuula busuuzi katale nga tulaba tugamba kakati batugambe simanyi kiro ya vanira eri 200 tugenda okuwulira ebadde 200 eri mu 2,000 eri mu nnusu 2 nitugamba nti kakati gavumenti eno etwagazaaki ne kati abantu baffe babadde bali mu kyalo anogayo kakiro ke oli ayagadde oba n'akaza oli n'atunda embisi naye era gavumenti kikola ki kigiruma mu mbeera eyo tuze tulaba ebintu bingi nnyo so anyway abantu bagamba ekisookera ddala emwanyi si regional crop nti oba erimibwa wano okawuka mu Buganda n'embaale emwanyi bakola ki bagirima newa nawo bennyini abakalambira mbwe mwanyi simanyi eyongebweko omutindo biki baagala kunafuya wano mu Buganda wano kuba katuuzaayo emyezi mitono nnyo tugende mu campaign baagala kwezza Buganda yabalema 221 kati ng'alina omusiri gwe ogw'emmwanyi agenda neyonogayo kilo 2 n'atunda ne bamuwa emitwalo 2 oba gwe mu kitundu kuba kati nze nabadde mu kyalo nga bagamba kilo y'emmwanyi embisi oba eri mu kanaana kati kakaga 7 embisi kase eyenkalo eri mu nga mugumu 8 kati tojja there is no way omuntu ogenda mu makage ng'omusaba akalulu ng'omwetedde akakiro gundi kasaketi k'omunnyo ak'K2,000 oba ak'Olukumi ng'oli asobola okwenogera akamwanyike ne yeetundira n'afunamu akasente baagala kukomyawo buganzi mu Buganda naye tekigenda kusoboka wayogedde naani bano bennyini ababiriko kati baagala kola campaign teriyo woyinza kuzza buganzi mu makaago ng'abaana obasabula busabula okitegeera tugenda kujja ne reaction so kati baagala ekyo baagala okulaba nga bakwata Buganda we bati kubanga ye mwanyi badde okatikiro wano bujja tugamba waliwo enteekateeka y'emmwanyi terimba era emabega kawo nalinda bamawulire gammwe gambuuze nga bagamba nti emmwanyi batanzira okugitunda katale ak'ebweru n'ekitongole kya emmwanyi terimba limited weekiri okitegeera kakati ebyo bibaluma balagira ddala nti lwaki Buganda yeeri mu mmwanyi eyo lwaki Mengo in fact sina Buganda lwaki Mengo bo kyekibatta baga nti kakati Mengo ekozesa bukodyo ky'okulaba nga yateekawo eyo mmwanyi terimba lwaki abakungu b'Emmengo bwe basinga okubeera n'emisiri gy'emmwanyi emasaka oba bibaluma so nga nabo balina emmwanyi eyo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bagala nabo kubeerako nga bali organized nga Mengo weekolamu ekintu kyayo eky'emmwanyi terimba naye basajja mwenze mbakakasa temugenda kusoboka kubanga era temulisobola ebyo mwagala okozesa Buganda olwokuba nti babakuba akalumu 221 kati mukombe mufune sympathy simanyi banne kakatwako kati bagala kuleeta ekintu bagambe kakati bannange ati twali tulese emmwanyi kati Museveni yatuddemu agenda kutula bagenda lwaki tuleeyo balina n'abantu be bagenda otulamu eyo emunyonyo eyo mu convention zaabwe bagambe nti kakati bannange tugenze okulaba ng'emmwanyi eno egasa abantu bangi ku lw'enfuna y'abantu n'abantu okwagala okuyingiza 10 n'okubaako engeri gye balabiramu amaka gaabwe eky'emmwanyi okuba nga ate ebitongole tubigatta ekitusoboze tukireka mukko Abaganda basagambize bo bagambe kati awo tuyinawo obuwagizi era mu campaign buli omu wanakola campaign ajja kwetolola kwekyo anti twalanirire emmwanyi mu parliament anti Museveni twamusuuza emmwanyi kakati bane mutuwa akalulu tuddemu tulwanirire n'ebirala baagala just sympathy kuddamu kufuna bululu obwo naye temulisobola basajjamu kubanga mukuze ebbanga ddene temulisobola kubanga era temugenda kusobola
Isma temugenda kusobola last remarks za ku reaction ku byonna ebyogeddwa then wenvaawo nja kufuna wali reaction ku byonna ebyogeddwa dakiika emu. Nze ngumya baganda bannange nti temuggwamu maanyi. Bano abasajja teri atatulwanyisizza okuva ku Obote taata waabwe, Mwami Museveni azaatulwanyisizza, buli kimu kyonna kyonna baga temuggwamu maanyi. Twongeze na katinko bwe tuba nti luli twagabira abalimisa pikipiki leero tuguleyo obumotoka n'akamotoka akanzita njagala kano ist yako Buganda esobola tetulina kitutalina ne bwe tunatandika n'abantu bataano katolaba ne people power yansanyusizza yagabidde abantu baayo emmotoka miliyoni 47 kwe kwafudde n'ono omugenzi yafudde embalala abadde deputy president. Twagala enkola bwetyo kati obwakabaka butekemu n'akajanja n'akatinko bali twabawa pikipiki juzi tandike n'okugaba ku mmotoka balina ngamba bano abalimisa bano abalimisa baspiika bawulenga bafa bufi kibalume katulumye spiika ne banne olukumi lwe naluwaddeyo dda ne sente ndazijja kateekewo campaign twagala bakadde ataano ba spiika kulumya spiika ne banne tumugize sente ze ale wanaali nanga tetunaweza zino tasobola kuleeta ndala era Buganda bugagga ekyo nakyo ino kikola temuddayo kwata ndala temuddayo kuboola kuleeta ndala ate zino tuzisondebwe tekemu akajanja n'akatinko n'obwagazi n'okubiriza abavubuka bannange beera ku munaku ninga ekibi byonna yemmwanyinya emiti gy'emmwanyi ena beera gy'obadde ate mmwanyi terimba ne bakabaka politika kwataano fazali zikole ng'ekikomera zikole ng'ekikomera ogende ng'ozisimba ng'ekikomera kijja kutuyamba nnyo. Remarks byonna kakati nze ndowooza ekitandikirako nkozi mbanjala kuba muganda wange information nti kyekiri kyenyala okugamba nga mwagala UCD eyimirirewo ate temuwesa bantu kugiremesa kuwandiika bantu nnimiro zaabwe kubanga eyo directive si ya Uganda, eyo directive ya European Union balina okukiwandiisa oba baagala emitendera egigobererwa kakati balina kulwana ng'ababaka baddemu bagende balabe nga basinkana eri ba European Union bakoleki batereezeemu mu ngeri gye baagalamu ebintu byabwe naye nga kino kiri ku birime byonna sinamwanyi yokka ebirime byonna ate mu mawanga gonna ng'era omuzungu w'omumanyi naye alina engeri gy'anafuyamu ebintu byawana ebiseera ebimu we mulaba nga biyitimuka ye buli waalaba nga biyitimuka omulabira ku Gaddafi yali amaze okuwaayo ab'ennyonyi awadde ne families ez'abaafiira mu nnyonyi azikompasetinze naye yennyini yeenenyeza ng'atandise n'okugenda mu UN ate omwaka ogwaddako ne bakola ki ne bamutta ekikulaga nti ekigendererwa kyabwe tebaagala nnyo omuntu agattagatta nakugezaako kugatta gundi eno then ndooza ekirala kye nandirabye bwe tunaaleetamu nnyo ate nnemera nnyo ku kintu kiri wadde omunyankola ayagala nnyo amataage ebintu ebyo bwe tunatandika okubivugira mu sitayiro eyo ate tugenda kuleetamu embeera ey'okubeera nga buli muntu ajja kwesibiranga ku kake at the end of the day tugenda maliriza nga tulima ebintu ate bye tusobola na kulya kigaji kawa tubeegayirira bwegayirizi mu munywe n'ebisigadde so nzooza tukikube nga tekijjaamu nnyo gundi kubanga oliwa aba alima simusimu n'ebisigadde then nze nennimu emmwanyi bwe naatunda emmwanyi ate nja genda ngula essimusimu nja kwetaaga amata n'ebisigadde ebiri awo kakati nga maliriza nandisabye nga maliriza nandisabye emmwanyi nakirabye Kalungu nabaddeko ekalungu eyo mu basempijja kyanaku nnyo nti sempijja wali minisita wa byabulimi nembera naye abantu be emmwanyi bazirimanga kye banaalya enkya zavudde ku fuuti 10 ne zidda ku fuuti 5 ekitooka ogenda kukiteekawa muwogo ogenda muteekawa
kasooli n'ebisigadde saate gy'onoogenda embalala okubinona ate tutaddewoko olukonkokonko oluli awo. So nze ndowooza tuluŋŋamyemuko ne ku bantu engeri gye balimamu emmwanyi eyo ng'ate we bagattamu n'ebintu ebirala. Kale kasirye girekere just abakulembeze bonna naddala abafuga mu nfuga eyabo gye bafugamu balina nnyo eŋŋombe egamba nti omugagga tafugika, abantu balina bakuuma nnyo nga tebalina ssente. Naye eriyo gavumenti ezigudde olw'enjala ng'abantu enjala ebalumye n'ebasukkako ne bakola ki ne beegugunga. So omugagga tafugika fine, naye omugagga ekimuleetera okuba nti tafugika olina okukola ebintu ebimakinga ne standards, kubanga aba amaze okutegeera yeetegerera afuna obudde obusoma afuna obudde obulowooza. Kati olina okubanga nawe abakulembeze balowooza omugagga osobola omufugira. Kati ekibi ky'omwavu oba omuyala talowooza aba ku survival. Omuntu yenna ali ku survival mode, kyonna kyakoze asobola okijustifying. Iye ali mu survival mode tyagala kuŋŋanyeyo akadomola at least oba kufa oba kukola ki sensi yeyo okulowooza abagikoze eki aba agisse. Era y'ensonga lwaki bwe tusoma ku revolutions ez'enjawulo eriyo ezaava ku mugaati. Bwe banagamba French Revolution eri wala, naye wano just ewa Bashir yali mukambwe ng'abantu bamutya, naye bwe yayongeza omugaati bano ne bagamba nti enjala ejja tutta ne bakola ki ne beerwanako. Finally njagala abatukulembera bakitegeere nti insecurity teva kuba mukwata mundu bokka. Insecurity eva ku bantu okutandika okuluzinga trust muggwe gwe baawo okubakuuma nti bw'obanga tokyasobola kukuuma food security yaffe, tokyasobola kukuuma byanfuna yaffe, ate otandise n'okukola statement eziri disrespectful ezaagala otwawula ya bulamu, kitegeeza osolateninga existence yaffe. Yensonga lwaki eggwanga nga Isirayiri lirwana buli kaseera kubanga litya Abawarabu balyetoolodde. Buli we lifuna threat of existence lijja ne likola ki ne lirwana. Kati mulekerawo okutiisa abantu ne existence yabo nga mubateekako statement eziri tribal wadde nga munaabawayiriza nti be bazikola, naye ate bo be bawulira mu publicly nga muzikola ki nga muzikola. Kubanga singa munaatandika okwogerawo emutyo kijja tuleetera n'okulowooza nti eyakeera ku makya n'agamba nti yabadde amanyi ow'ekitiibwa kitegeeza mubbi yali alimba, just yali atumonkinga. Ebyo na tujja tutandika fayiro okuzikola ki okuzizza. Tetwasalawo kubeera wamu ng'eggwanga. Abazungu be batugatta. This was not our choice. Tetukerangako ne tusalawo nti bakabaka baffe mu bakendeeza amaanyi gagende mu central government nedda. Ne bwe tubanga twakkiriziganya tukibeeremu, then to living together in harmony. Mulekerawo okukola ebintu ebisoomooza regions ez'enjawulo ku lwa interests ez'endala. Buli omu alina waali ng'alina kyalina ekikira ku munne ng'era asobola okimuguza ne tubanga tukola ki nga tukola okusuubulagana n'okubeerawo ffenna. Okitegeera tubeere bakkakkamu. Tweyanza Nyanzi live dakikemu njagadde kusaba n'eddakiika sigenda giweza Simon. Ndowooza paalamenti yaffe olaba otya bw'etandika olonda nga abantu abalonze ebintu ebigenda okunyigiriza bannayuganda mu myaka 5-10 nga lisiti eyo tugisigaza tuve mu bannayeezi simanyi ne yes ebyo byempulira speaker bye introducing mu parliament bateekewo system mu parliament y'eggwanga nga bwe waba nti ow'egindi yalonze agenda n'ateekamu ekinkumu kye buli luvannyuma lwa biiru yonna eba emaze okuyisibwa nga print out eyefulumwa neteekebwa ku website ya oba negazetingibwa nti mu biiru bweti bwe yali eyisibwa bano wammanga so that mu maaso tujja baboola bulungi tubibajjukizanga era nayagala nnyo ennonda yato gikwatako nti omuntu yeyavaayo mu akatambi ne kamukwata nti nze gundi omubaka w'ekitugu mu biseera ebyo maama Mabira eyo yennonda gye njagala tulondengamu mu biiru nga zino ebintu ng'ebyo ebigenda okukosa bannayuganda gye bujja bannange bisigale ku rekodi ebyo musimanyi bano be bakiina owulidde baleekaana buleekaanyi noga nti bano be bakirina ensonga y'okulonda eyo mu paalamenti eddemu ekubibwemu ttooki ndowooza sisitimu zizze omubaka bw'aba agamba nti yesi anyegeka yesi bw'aba agamba nti no anyegeka nno naye ng'ekinkumu ekyo kijja kutulaga database eyo nti mu mwaka bwe guti ne bwe guti abasirusiru bwe bati be baalonda kino yesebo tweyanze gesula maliriza abasirusiru
budde bwange kambongere kasirye tweyanze game okubanga ate mutabiro nako olwaleero tusimye ku ndabika ya mukama waffe ani Abasajja tumusimbire mu ya Saturday tunagikata mushenda kuwanvu nnyo mbere bulungi basibe banya omweraba